ekyokulwanisa wano Kyagulanyi kiri eki deliver service kola service delivery sibayimbi agenda esa ngambe kiruyimba lukoleki oluyimba luyinza okuleeta eddagala mu ddwaliro oluyimba lukola amakubo oluyimba luteeka materials masomero ga gavumenti ntegeze yabalira gavumenti nti olukabadde omuyimbi mumuteekeko abayimbi jukira edda nga bapolitician bawoganya Besigye bapolitician abaliko opposition bafunamu government nebagula kati Bobi Wine wajanga muyimbi abayimbi nibaga kati fetu guli ebabaze kafu era waliwo yanzibirako nti calculation bagikola nga sente ze batadde mbayimbi mpitirivu tezikoze magoba nga sinava kusuna yagala kumuwa advice sona engeri gyali yagambye just muli bajjonkezi ye muyimbi ayimbi engeri gyali omulangira atandika okuyimba ezalubaale oba ez'abalongo tewala bwe bakola n'ekivulu jjajja Jjumba ne babulwa n'abayimbi jjajja Jjumba kati sona ayimba ezalubaale atandika okuyimba ezalubaale nja kumulagirira amasabo zikola tuteekayo ez'ekibbo weziri ate ez'ekibbo ndowooza kubanga muyimbi w'amaanyi alekere buyingi bamuzala wajja eno gye tumulabamu amakulu sekategedde kyogamba General yagambye nti yamuwa topic n'atazitegeera ajja ategeeranye eza Buganda engeri gyali mulangira Buganda n'eddagala lyayo n'ennono zaayo embizi nnene nnyo let's do a pig njagala abantu bano tubagende empola buli omu avune wagwa njagala abantu bano okuva olwaleero muve mu bintu bya famire z'abantu omwana ono tayinaayo kye yayogera kyali kivoola kitaawe oluzungu lw'abatabula ne mugamba nti agambye nti kitaawe mutamiivu ye era najja n'abannyonnyola kati yabampeeredde obudde katudrowing epigi tugiteeke wali yagubuto gunene yakitwe kinene yagumwa ebikolwa by'embizi byebirwa kati katusooke tukube ekifaananyi ogubizi ogutwe gwagwo ogubuto obugulu bwagwo tuteeke wano Abamakasi Mayanja tuleete wano n'omukulu Bajjo mu bonna gw'olaba with the picture nga bwe twakola geography who is closer to the picture image interpretation who is closer to the picture me busy kwa Abamakasi katika mwana bamuli bubi katumuyambe the image of the pig is there Mr. Bajjali Fonso is there and Abba is also there and my brother Abamakasi Mayanja is there who is closer to the picture me busy soko tunuli ani ayina omubuto ogwo module yenkadde ani ayina omutwe ogwo module yenkadde oba tava kulusaniya kana kagenda baso olira kubanga omwana gwo omusajja omukulu ayina n'abaana ekikuyisa omwana wamu n'embizi ki Kewunya kalaba abantu abakulu abatalina byakola kagamba this one is feeding on mouse abeerawo ku mumwa mudomo ayogera nekagamba how did this one end up as a journalist from offended musician nekagamba but anyway she's paid to talk whenever she talks is so senseless whether she's speaking sense or no sense she opens the mouth she's paid kati one akana kano kubwongo bwako kazeeyo ne kakola history ne kanoonyereza ne kakola search ne kagamba offended musician offended upcoming artist yawunzikira atyo okubeera TV presenter and that's where my question is kubanga kati bana abaana ab'omu America batwewuunya nnyo toyina wadde batisimu wadde batimisiyo wadde baluwa ey'omugigi ayina penetesi yakudwa kwa balwana odisikasinga otya omwana ayogera ku taata we
ate batugambako wano mu biseera biri nga batugamba muleke abaana ba Kabaka boogere ku taata waabwe ate ono wamanya ayogedde ku taata we ne bamubuukira. Uliriza kati omwana yatuulako mu university mu America, you know I have my sister there. Ambulira nnyo ebiri mu America education system ya America. Ani nkubulira mulimu byo mwetusirikira. Mu America wayogera. Omwana ayogedde ali mu America ayogera luzungu. Toyina wadde ebbaluwa ey'omugigi. Awalina kusirika no. Oli kuba mumpeera omulimu ono talina kyalya. N'ofuna woositama. Nze jja mu kabere. Sirimu. Yogera bibyo kaya. Tokyanga binuduma no amu. Omwana yameze n'ebirogologo is seeing a very big woman. Alaba jjajjaawe. Era my brother Abba, you have ko kusaba omulimu n'akabaluwa nga basayinizeeko otuuka kaweekyala jja tabuzibwa qualification, talina wadde ebbaluwa eya P6, talina wadde ebbaluwa ey'abatiisimu, tikala obudde yabumala mu gigi. Naye olw'okuba gundi amumanyi n'agamba she gets what to eat. Kati omwana yagambye you don't even qualify to be a journalist. You just open your mouth. Obajjula bubajjuzi kiki? Onteka mu session no yamba. You kati otegedde. Gamba gula kamata bajjula. Kati mwana yagambye ati mayombo kati tu interpreting ebigambo eby'oluzungu. Otegedde. Abajjula bo bajjuziru. As long as she opens her mouth. Second, that woman is a hedge of your judge. You should always address those women is with respect. Bavake chikolimo ensengeri je mukubyemu. You fail in music no muzika ngoli munna mawulire. Which qualification does she have? Kati ono mwana yinza no kusuwinga mu yuhe ne bakuteka ko sanction. Ate kubulira. Kati akana ne kaleeta taata muto. Nekamugamba naye kati enkima eyinza okusala ogwo ekibira. Nekasika. Bayibulazo gwawo lwa mwenge. Naye ne kamuwa. Kamugambe. Now this one. This new man. This new man. Kamugambe. Now Uncle Wizu. You are in the same boat. About. You can't advise. Kati ekikusika ekiri wano. Wizo ne bwotamulaba mu bifaananyi bya kamiliyoni byonna mu nju yazawedde. Wizo lwamutuusa baamuteerawo mu lihabu. Naye yagenda kujjanjabwa. Mu lihabu si kujjanjabwa, mu lihabu obujjanjabi bwayo kukwewaza biragalalagala, kukwewaza bibi obeereko eyo osokose mu libiri gustabilizinge. Mungere nyangu Abba yabadde agamba ebiruma taata bye biruma de Wizo naye ku stage ezenjawulo. Naye nga one akaana kano bye kayogeddeko ka my new brother tuteeke wali ekifaananyi kya Wizo, tuteeke wali ekya Kamiliyoni nako tukateeke wali. Osigedde who is closer to the bottle? To the bottle. Kubanga bwe ntunuulira Wizo ne Kamiliyoni nze ndaba mu Wizo mulwadde okusinga Kamiliyoni. Kati akaana kagamba gwe toyinza kusala gwa kibira. Kana soka kana America. Osigedde gwe toyinza kusala musango gwa Tamiiro oli addicted. That's why nti Wizo ye yasoose ku nnyonyi ne muri habu ye yasooseeyo. Olwalero omusajja andeseewa. Andi nkubuuza omulwadde gwe baatutte tebamutulaga mu ddwaliro, bamutulaga mu nnyumba ya zizaawe dali ku mmere. Kamiri njala yabadde muluma. Nedda. Akawago. Oyina okulya emmere ezimba omubiri. Kubaze nkubuulire ebyaliwo ebyekyama. Kamiri bamugamba tukutwale Nairobi ojjanjabwe. Yagamba sisubwa nnyonyi n'agenda n'ejjulizizaawe dde. Nedda. Kamiri ennyonyi zaalinyeeko takyalina maddu ga nnyonyi. Awo bulaza wo yakulira. Uliriza. Takyalina maddu ga nnyonyi lwaki teyagenda Nairobi mu ambulance. Mbujja n'omuwoze kayine kwaba yali amuwadde helicopter. Ngenawulira. Kunagamba nti yayagala kugenda mu America. N'ebifaananyi bye tulaba biva mu America. Omulwadde yagenda ng'ali mu mbeera mbi. Buli lunaku tulabayo aka video ng'ali ku dining alya mmere wa jjulizizaawe. Abazungu bajjanjaba ne mu Bluetooth.
wireless connection. Wireless connection. Kwa kumotwe. Nekamugamba. First of all, sinagamba konti kitange. Tansa suliro batakeyalinga. Era sinagamba konti simwagala kitange mwagala. That's why navayo okwogera biki ebizibu. But because you have a very stomach body. Atete mudeo ne munyiga kana ke kaba baddeke kiro kiramba tugamba kada bye kagambye sife ne mwetereze twaje togenda ko mu gym nayo kadi Kasuku ne bagenda mu gym Kasuku anyuma bwali is okay daga kunona nedda is okay kuba kana kayogedde bingi naku zino bwoko gabana bakutwala okole test ku TV Kasuku sigala nga bwo kana kayogedde bingi Kasuku looks good. Kasuku, if you want to talk about this boy again twagala oyogere ng'oli mu gym kakulaba bubi akana katunula bwe kati kakulaba bubi twogere ku nsonga ze kagambye Kasuku naye abadde n'ensonga ze ate uliriza banja baakogedde konanga kana nakawa mu advice neko lwakiroza tekajjanga kali bitter first of all, you look like a blazer. Same size ni era sebode negwe noja n'omubuto go to talk about a kid kitawo mukubye oluseke baganda bo bakubye oluseke onuna mwana omwana amujiri omwana yaganye Kasuku omwana yaganye okumukuba oluseke ono mukuba pipe wati kagame no you should know your generation. You can't advise me on my father. Echo kyekituufu. Aba makaso bakola nsobi oba sinsobi. Teriyo muntu asobola kumu advise nga ku kitaawe. I know sorry teyo no kugamba ku kitaawe. Talina yoro yali amuvodde. Kagambye. Uliriza. Nkana obusungu kabujja wano. Kasuku was a banger. You sit on the same platform with some guy who abused his father nga akyali mulamu. Musigala nga museka. What are you telling about Baba Makasi Mayanja? Jagala tulaba who advises ge mazima genyini kana kitegeza kalaba ebintu bino ne kasirika kaze n'obusungu bungi eri Kasuku. My brother, you sit, you support n'omuntu eyavuma family ye n'omuntu eyagobwa mu kika n'otamu advisinga tuli konsayiro na kwetondera family ye n'okuba mu ngalo lwaki yo mulaga nti yakoze ensobi okwogera ku kitaawe. Take a note Kasuku ayina authority. Kubanga wano no mwana kyekimu era ne Junior kye yakola. Why do you support Junior and don't support Abba? Atenga ye Abba yayogera bwogezi basawe bagamba na advisinga bani abayonona tatawo oba muwagira ngatavumye kati akana kagambye nalabye omusajja ow'olubuto olunene musiba kumbizi ne muli emirende ne muli empuuta ne muli ekikomando Government yakazibuka amaaso kati nti abayimbi sente ze babawa bazinywamu bunywi bbiya kuchakala tebava mu biki mu bulamu obwa Clarkizale naye nga tebalina wadde business idea. Naye wanu Jenosali Musale njagala kukwegayirira abayimbi tobatabu otyo mbadde nsaba bonna obayite bonna ababakusabiriza bonna obayite kuvira ddala ku bajjajjalagadi batwale mu masomero g'ebyemikono asoka abasibire mu baraki bayigirize ebyalaani bayigiriza okutunga engatto bayigiriza okulunda enkoko bayigiriza okulunda embizi tulabe ko buli omu omute n'embizi bbiri nedda atali atabasiraamu kati owe si musiraamu okulunda si kulya
amane ndaduli yagabako embizi niyo musiramu asolonde embizi okulunda sikulya nano zatasobola bayigirize kubanga aba basajja ekibasumbuwa kitidi nnyo 2,000 zaleka kameza kyekimusumbuwa kyekimutabula obwongo kyekibafudde abasinga sina bavumbo nti balina n'akameza sente ze mubawa zonna omuyimbi n'akwata miliyoni ne mumuwa miliyoni 5 zaki tasobola kumanaginga ka business ka capital ka miliyoni 2 omukwase miliyoni 5 bwagende yekulakula ndongo business kayanja ati bagwa musically they are faded bagwa. Secondly, how do they manage their finances? Bana basiba mu Sheraton bali esowani yemere ya mitwalo nsambu njagala nebalize ku Bobi Wine buli wezi janga tulina ensonga gye tuwogera yagamba abayimbi abo basabiriza ne bamuvuma bayomba nnyo ne bakola ki ne kati kyekiriwo ne butagala kukola lwaki temukoppa ku bayimbi abatabenchinga ku bayimbi abatafukamirira bantu kubasabiriza gwe bwokola beach egana tulabe oyo suna tafunanga ku sente zisobola wadde okugula mu kyala ka beach wadde okola ka hoteli wadde akabala wadde omudala gw'ennyanya kaline mutudde mu kifuba yali yiye kwakati suna olaba suna alabika bulungi asobola okukola boutique ey'omulembe oba saloon ey'akabi kuba musajjanyirira mu bwongo bwabwe tebalinaamu business ideas nsaba genosale bakwate bonna bawambe buwambi suna yetaaga bya saloon batwalo bayigirize bwe basala enviiri bwe batandikawo business bwe batema embizi bwe batema ennyama tulabe ku muyimbi ng'alina omudaala gw'embizi. Top 10 tuleke ku top 10 1 Alien Skin my brother yalazo obusungu mukambwe si musungu tainawo bukambwe ate kikulumisa yalazemu obuto secondly n'obutalowooza mayi nze bwe mba nkwagala nkugamba amazima olinga abba makasi yo brother my brother so Alien Skin ekyokulumba ekitebe kya Novu kyabadde kikulwa kya busiro mayi nze nkugamba kati oba onyiiga oba owulira otya naye nga nkugambye amazima g'ogenda okumiitinga n'enkya ekisooka Alien Skin njagala mu mutima gw'amanye munda muli nti tasobola kusinga President Museveni ku kyawa Bobi Wine. President Museveni awe Makerere Kavule waayita okujoyininga Northern bypass okugenda ew'Entebbe buli lunaku ayitawo ne kwolowooza ye musiru obutakola fujjo ku bantu abo obatalina gaali kankubuuze President Museveni alina emmundu ezikuba ennyonyi atambula ne battalion namba atambula n'abasirikale abakyasinza obukugu mu nsi yonna ne mashini ezisobola okusaanyaawo omuntu mu katikitiki wali omulabyeko ng'akola stop over okuwandiika oba wadde okukwatawo omuntu oba kale okwadressingirawo okulaga essajja oba yesi mukambwe kimala uliriza President Museveni mu mutwe gwe mulimu akaki era amanyi nekkomo kubanga ekituufu ne bwe tuba tetweyagala ate kya busiru nnyo okukulumbagana suubira ebintu bino my brother awo ku kibiina kya Nuupu waliwo abavubuka nga baasala lwera bo obulamu bwabwe baalubuwaayo ku bintu gavumenti eno byebayisizaamu kozi saagala nnyo oyiweewo nnyo mubiri this government is not even ababi mwebali nsaba okkirize nti eriyo abantu abanoonya justice ku kitebe awo osangawo omwana nga ye waasiisira taata we yawambibwa era nga ye yawaayo okufa n'omuntu gwe ng'ogenda na bimaaka byowandiika ku kisenge kukuba akapeeva ekyokubiri olowooza nnyo ku bazze bakola effujjo ku Kyagulanyi dayirekiti wa gye bakomekereza muganda waffe si papa ali mu kkomera if this government yali eyiirawo abantu omubiri eyandisoose okuvaayo kuba byonna yabikola okitegedde so ani yamutumanga
Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623885 The final channel koli nga bulijjo every Thursday tubeerawo ne President Calvin Kayanja nga tubanyonyola ensonga ki ezitambudde biseera bya nnaku nkulu omukulu tumusazeeko waka. Ndowooza boxing de tugenda giri ano na bajede ni wabalabyeko owo oba tebannatuuka musajja mukulu yenna abanabagenyi abaana tubaleke ebisenge bakwatirire kansooka emboozi eyo ze bannayuganda mwenna nnaku enkulu mwebala okugenda okulaba ku bakadde aba bakikoze naye mwe abalina obusungu obungi eri famire zammwe nammwe mbasaba mwewumbewumbe mu mitima mujjukire abakadde ate still ekirala abakadde tetubajjukira nnaku nkulu zokka naye n'omubulamu obwa bulijjo bakadde tubabeererewo ebintu ebirungi by'otutte mu kyalo si lwakuba nti ogenda kubiryako nene lwotatuuse mu kyalo mukaddewo kitaawo abantu abakubeererawo mu nsi bayiseemu kasimu bw'oba oyina obawe mugabaneko mwenna tulina obuzibu bwe tufunye e Kampala oba mu bibuga gye tuwangaalira nti tufunye emikwano egy'okubbala tetwerabira abantu abafa ab'omunda nere ekintu ekyo kibi nnyo ofunangayo akadde buli wiiki n'ojjukira abantu bo bakubeererawo n'abo abantu abakuula baba bakuzaala abamatalinga no n'abalala basobola okumatalinga mu bulamu betuze tusinkana obukulu naye waliwo abantu abaffe nga Katonda yatuwa n'omukisa kuyamba abantu abo mu bulamu olwaleero naddala mwaka nga guggwako n'ennaku zino enkulu abantu basula nnyo mu makyaki n'olaba bawala abato obudde babala mu makyaki makyaki teri mikisa omukisa guli mu bakadde bo nze kankubuulire njagala obigezese obudde bw'omala mu kyaki okwegayirira Katonda genda obumale ng'osanyusa bakadde bo olabe Katonda wawayinza osinga bw'osobola okufuna omukisa kubanga abantu beerabira ekintu kino nti Katonda atuyimusa kulabirira bakadde teriyo muzadde azaala mwana mu nsi eno butamuyamba kitaawo akuinvestingamu nyoka akuinvestingamu yawaayo obulamu bwe n'abeera muleeba n'asacrificinga buli kimu obeere mulamu obeere w'amaanyi okule osobola okumuyamba mu bukadde bwe n'osangayo naffe nga bajjajja batubeereramu naye uliriza abavubuka bano e Kampala n'abakyala bano bakadde baabwe baabeerabira bajjukira basumba osanga omuvubuka mu busajja e Kampala wano ng'akwata ekimu eky'ekkumi buli mwezi naawe omusumba n'awasa abakazi musumba n'azimba ennyumba musumba n'akola ki naye nga ku ssente z'akoze mu nsi eno tajjukira muntu yamuleeta mu nsi eno kyovala nti mumaliriza bubi so mu nnaku zino enkulu tujjukire nnyo abantu abatubeereddewo n'abantu abo betuvaamu kikulu nnyo kitaawo kabeere mubi atya kabeere munaku atya naye teweerabira nti gwe ensonga erina okumubeeza mu bulamu bw'ensi eno nga musanyufu
ngana yewe yakuwa opportunity oberewo n'atagamba ndi mu lugyemu abasumba be musanze obukulu ababogeze ennimi mubawe ekimu eky'ekkumi teri mukisa eyo mukisa guli mbazadde bammwe n'abo abantu ababafuula kye muli yogedde akantu ako nendaba Mama Chameleone bamutaddeko kasonga Mama Chameleone yaganje okuzibuza omusumba mukutte ku mutwe agambye musumba okola ebyamagero lwaki tonkwatira Chameleone ono n'atagenda mu America okusinga okwata ku nsomulamu ndaba nnyo n'abajjongera omuzeeyi wange Bujingo manyi yanzaala bukulu yagobera nze nina byenzikiriziganya ne Pastor Bujingo ne byesinze sigenda mu church ekyo nakigamba n'ekimu eky'ekkumi tukiryamu nkoko n'abaana bange era nze naliddeko ku kimu eky'ekkumi era abantu abadde balondaku enkulu nendi ekimu eky'ekkumi nero nze sigenda mu church Bujingo mukwano gwange kitange yanzaala bukulu naye wali ondabyeko ku Canada siitibwandiga ndaba ekibi n'ekikyamu ndaba ekirungi n'ekituufu owalira oluganda ku Mama Chameleone ne baba abaana bamukubye kasonga naye mu mutuufu kati Mama Chameleone is my kind naye mukazi era kamukalubumu mu bulamu obwa bulijjo musajja wa Katonda kwata ate ku mutwe n'osigala ng'omugwa Mama Chameleone yaganye okugwa ne Pastor nawe wetaagoddeyo omusozi asa yetaagadde ku lusozi bwatyo yakwata ku Mama Fina n'atenyenjako wadde ensi yonna yali emanyi Mama Fina ajjudde emisambwa era olwandi mukuteko katuyitireko ku basumba awo era mubwe bumu tulaba bajaganya bazimbye ekyaki ogiraba kyaki ogiraba emulago nebuuza omusumba waayo mokyale muli wali n'eddwaliro ly'emulago yali ayisizaako mu balwadde abatuufu ekigere oli kumpi n'eddwaliro njagala oddeyo ku sipiiki ya muzeeyi era muzeeyi yali akuba kakande direct kubanga yabagamba 1 ebyamagero byammwe birina okuverifyingibwa kubanga President Museveni yategeera nti abasumba bano bakola ebyamagero ebyobulimba baleeta abantu abalamu mu church ne beefuula abalwadde ne bawa obujulizi nti bawonyezebwa kubanga President Museveni yabuuza mu likodi zonna Pastor Kakande talinayo yali agenze mulago mu balwadde batuufu naye nga abalwadde bawonera badduka emisinde kinya na mpindi ku mochale ku ddwaliro ekkulu ne muzimbe ekyaca amatiribona ku mochale nga mochale ekyali awo ngeri eddwaliro lwaki likyalimu abalwadde kyova President Museveni yabagamba n'abagamba 1 twetaaga verifyinga nti omusawo wuunaze naawe obujulizi nti omulwadde ono yajja wano emulago ne tumuwa certificate eno ndi mulwadde bwe buti ne tumujjanjabako ne bigaana najja wano naawona era tuzeemu omukeberanga muki ng'awonye ekisooka mu bonna abajja bawo obujulizi sirabangayo dokita ati nze nkola mulago omuntu ono yali mulwadde namujjanjabako so ekituufu nzikiriza nti Katonda akola naye n'obulwadde bukola ki we buli ekyokubiri okukola kwa Katonda tekuli mbasumba bano naawe osobola okubeera omusumba okukola kw'abasumba tekuli makyaki ago ge babazimbisa n'amaka gaabwe n'amabaasa manene ge babatuma naawe osobola okufukamira mu maka ago oba awantu wonna n'oyita Katonda n'akkolera ani yabagamba nti abo bokka Katonda mu Bayibuli kiririddawa nti be balina okubeera abasumba kati kyovola banza amakyaki sigalinya muze sizimba kereziya sizimba kyaki ozimba eddwaliro kati kankubuuze Katonda Yesu Kristo kyaki yeririddawo yensi yazimba nende ensi yonna kati bana bagizimbamu ebizimbe biri mu manja gaabwe bo bagijjawo kubanga Katonda yennyini mu Bayibuli atugamba nti obwakabaka bwaffe buli mu ggulu kyogamba okkiriziganya Pastor Mala atalina kizimbe kibazimbye ebizimbe ku nsi we are going omusajja atunone essaawa zonna oligenda n'ekizimbe ekinene sente ze mwatadde mwaga amakanisa lwaki temuziteeka mu bantu ne bakyusa obulamu bwabwe pasita tolina kubeera na kyaki ku nsi ekyo nkigaana mu Bayibuli tekiriiyo yeekalo ya Mukama eri mu mitima gyaffe okkiririza ne mukwata obuwumbi n'obuwumbi ne muzimba ekyaki ku mochale oli yagambye ekyaki eno esinga kirudde osipiiti naye wano bwe muba mulimu Katonda lwaki waliwo wali emochale
Second, misa zaabwe bazituuzaako ddi mu ddwaliro wali abalwadde abatuufu. Osegedde misa bazituuzaako ddi mu ddwaliro wali abalwadde abatuufu nga baleme kutulaga bano bajja beewenyeza kutuwa bujulizi bwa bulimba. Opiri bya misida. Bakula obujulizi. Oye katoveeyo eyo kasonga watyo abadde. Ekyokubiri musekeeterera kitange Bugingo nti yafuula soda eddagala. Naye njagala kubajjukiza nti mu Bayibuli mwenna nga abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo yakwata enfuufu n'agigamba omuzibe agisiige mu maaso n'akola ki? N'alaba. Mukatigole kimwe twogerera. Nero n'abatulaba. Mukatigole kimwe twogerera. Kati Bugingo yali akkiddwako amafuta ng'alina okulagira soda afuuke eddagala. Temukiwakanya nnyo kubanga Yesu ffenna gwe tukkiririzaamu n'ennaku enkulu zino ze tuyitamu ze yazaalibwamu yakwata nfuufu n'akola ki? N'asiiga ku maaso ne gawona. Ate wano omusawo akugamba enfuufu ejjudde obukyafu. Yesu yakwata obukyafu ne bufuuka eddagala. Ogambe ne soda aliko ne lebo ya UNBS. Ndisobola kuvuga. Era kati kankubuulire. Onobujonkezi. Nedda kankubuulire kino. Munoonye ku bantu abasabire Kanani. Nze waliwo omukazi yankubidde simu n'aŋŋamba amusingi Wonders. Yawona sukaali ng'anywedde soda. Yawona ebirwadde ab'ebizibu. Oli yakwata soda n'amumaasa mu nju bw'ati. Yakwata soda n'agenda n'amugula n'amuyiwa mu poloti gye yali alamuza kati yagiguze. Eyo Pastor Bugingo. Miracle working pastor my father. Alozias Nzima Bugingo. Mama Mayanja yabiganye. Mama okusinzira nawulira ku soda. Sijja kuzibirira. Mama Mayanja sign 1 aleka takkiririza mu kitange. Kubanga ono mukatoliki nnyo mu mali. Muntu ki ateewombeeka mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo. Eyo chupa yokka Pastor Bugingo eyo gyakutte. Bwegwa neegwa omudwaliro n'ekizimbe kisobola okumenyeka. Omanya amanya gali mu chupa eyo. Omusumba yali serious nnyo ku muntu eyerowooleza ebibi. Tutuve ku musumba. Ogambye olaba Yesu yakwata ettaka eritakakasiddwa UNBS. Naye kati ono soda akakasiddwa. Abaana ba musajja wo King Saha ajongera nnyo omuntu wange. Naye King Saha njagala mukamusaliremu nti Yesu Kristo Mukama waffe yakwata ettaka enfuufu nga tekakasiddwa kitongole kyonna n'agigamba omuzibe agiyiwe mu maaso gaawunzika gakoze eki? Gawonye. Kati Pastor Bugingo yakwata soda akakasiddwa ne UNBS. Nditalina buzibu bwonna ku muntu. Oyinza okumuwakanya okumufuula obulamu okumufuula eddagala. Naye baba. Era busebo Pastor Bugingo. Omusumba yakuweereza yokusekuku. Soda atandise okukolera abantu ebyamagero. Tusaba ekimotoka kya Coca-Cola kipaakinge ngaawo kitolera. Ekyamagero kyo kitwala. Ekyamagero ayagala okugula poloti twala soda oyeko mu poloti. Ojja gigula. Pastor yolesebwa ebigambo bino. Pastor ebikola bye yakola byali bya bunnabbi. Ate ekyokubiri soda oyo bantu bange yasigalawo ku lunaku luli nga tuserebulatinga. Omukisa ne gumuyingira bulungi. Ebyo si bya Pastor yaguze soda kumuguza abantu walabamu baguza. Kati kankubuuze tetusabira mmere gye tulya. Tugisabira. Ebikigambo ki byoyogera ng'ogisabira? Nsabe mmere eno Katonda ogiwa omukisa. Ate kati bawa batya emmere omukisa. Kati lwaki owakanya nnyo Pastor Bugingo okuwa soda omukisa? Lwaki okiwakanya? Bantu mmwe mulekerawo okuwala na Pastor. Nze nja kuyimirira nnyo ne mama Mayanja. Mulekerawo okuwala na kitange Niyonzima Alozias Nzinga. Naye kitaawo omwaka guno yakuba hiiti. Kasonga ngeeyo wakasonga. Mulabe kabuna mawanga. Kyekikulaganya omusajja alina omukisa. Ekyokubiri kye nayagadde ennyo era Pastor njaga kwebazaamu ak'ensusso kwe kuyimirira mu lutalo lwa Full Figure ne mutabani wa Joseph Mirundi Tamale Mirundi n'olumaliriza
Pastor yalumaliriza. Pastor olutalo nalo yalujjeewo kuleka bana atabuka birala. Bano batabuka buli kadde. Balumaliriza weekend. Tugenda yingira weekend ejja. Yaluzeemu. Mitweja abwe simira mu bulungi ne kati pastor katumwebazeemu akeso. Yalusabidde nalwo soda yakikozeeko. Lwawedde ku chupa ya Sprite. Chupa ya Sprite yakoze etyo. Negwa. Neshone chigwa. Ono soda, pasita soda agenda tukolamu omulimu. Kati kitange mu addressing bulungi. Ye pasita. Kati saa tasoma Bible. Naye nga Yesu Kristo yakola ebyamagero nga biyita mu nfuufu. Omusajja soda gwakute yakakasibwa n'ekitongole kirondoola omutindo. Saha mwesiga ajja kuddamu. Nga ogaana omukisa okuyita mu soda oyo. Okitegedde? So olaba kitange byo byonna bye yakola ebya soda yaliko mwoyo mutukuvu. Era abaaloza ku soda oyo n'abaamutwala eka bye baali baluubirirwa mu nsi baabifuna. Olaba amalota lwa Junior ne Fulu. Na chupa ya Sprite. Ngo wakanya soda gwe mukwate mujje wa bujingo muyiwe mu poloti gy'oyagala okugula bw'otafuna ssente tutuve Kanani. Era yo soda y'omu ogenda kulaba ng'azimba Pentagon bweva ku byamagero. Amina. Bwe tutuukidde wano olunaku olwaleero Abba Marcus. My brother. Bagamba bwizo kagenze mu America. Agenda kuba Abba Marcus empya muze mu layini. Omwana oyo. Naye omwana yatusobedde. Omwana oyo is a true Mayanjazi family member. DNA yawedde teyetaganda. DNA yawedde. You live by struggle. Kati kankubuuze. Kamilioni mwali mwagala azaale baana ki? Owa boda muyimirira mu maaso n'amuyisaamu. Kamilioni yennyini yavumako mukulu we omugenzi. N'amugamba nti muganda wange nti nkiwamba kigakoze gati. Nakubuguma. Nkiraba amuvule kakubugumye. Obadde ogamba DNA yawedde. DNA yawedde era ndaba kwabeerogozza. Babajjo and group. Sagala yogere mbajjo. Ati one sagala kubuulira. Kuba omwana yabakwata bonna n'abawo obudde. The problem kati gye tulina nti yabaanukula mu luzungu. First of all kituyigiriza ki? Nti mwenna mujje empola mu family issues. Okitegedde? Wizo, Palaso, n'abalala ba family y'amayanja bali veeroke era balina rights zonna okwanukula omwana ono. Era ne byeyanyega byonna bya kitaawe. Kati saagala bantu banno ba social media iniro mwefuula abaagala Kamilioni okusinga Abba Marcus Mayanja. Is my brother yantextinze n'okuntextinga. Era kaswera takwata akatambi nawe nasoka kuwa. Abba Marcus is my brother. Era yangambye nti Kayanja I follow you a lot. Actually sometimes Oluganda luntawanya. Era kyova ngenda kuteeka muko n'Oluzungu. So that this brother of mine can understand this show very well. One, omwana yawadde ba impersonators yawadde abagala okwepuutiwo ku every situation nti be bamaliriza ensonga buli omu n'amuteeka waaja. Tugenda tandika omu ku omu. Ngutandikira omu ku omu. Tutandikire ku Bajjo. Asose n'agamba mi pigi. Yakutte ka video ka Bajjo Alfonso n'akateeka wali nti guno ogwano gutunula ng'embizi. Kuba mukulu bw'ate bwe yayogera. First of all kyekikuvumya omwana w'abendi ayogera ku kitaawe. Gwe kitaawe oli promote omubala mu business kumutegeka bivulu tosobola kumugamba mazima. Ekyokubiri katukubuuze Bajjo embeera ya Kamilioni gw'olabe kusanyusa. Kyekisooka. Ekyokubiri gw'olowooza osobola okugamba Kamilioni ekituufu okusinga omwana we, osobola okutegeera Kamilioni okusinga omwana we. Kati kyekikuteesa ennyindo yo mu nsonga ezitakwatako. Omwana n'aleeta ka video n'akateeka wali n'agamba nti kino ekyana ekitunula embizi. Kati ekivubuka ekitunula ng'embizi. Omwana n'apozinga n'agamba look at his head. My brother Marcus Mayanja n'aseka. Era lwakubaze Kayanja neyazowanisi Mayanja. So that's why we are coordinating so much at high speed. Abba Marcus Mayanja bwe yamaze okupulizinga bwe n'agamba look at it head. Nekiseka mu luzungu. Naye nga yalimbyewa. Nekisoka nekigamba mimbizi.
Nagwako ne kobole. Nagamba. Aina chakwogera. If I'm a pig. I'm just singing poko ya. Ochegedde. Nagamba kati yes nze ndi busy olichi. First of all, katulambulule embizi. Katulambulule embizi n'ebikolwa byayo n'ebigifaanana. Embizi tekkuta. Ekisooka. Embizi nene nnyo. Let's do a pig. Kubanga abantu bano tubagenda empola buli omwavu ne wagwa. Imagination okuva olwaleero muve mu bintu bya famire z'abantu. Omwana ono tayinaayo kye yayogera kyali kivoola kitaawe. Oluzungu lw'abatabula ne mugamba nti agambye nti kitaawe mutamiivu. Yera najja n'abannyonnyola kati yabampeeredde obudde. Obadde okyadrowing pig. Katudrowing pig tugiteeke wali. Ya gubuto gunene, ya kitwe kinene, ya gumwa. Ebikolwa by'embizi byebirwa. Kati katusooka tukube ekifaananyi. Ogubizi. Ogutwe gwagwo, ogubuto, obugulu bwagwo. Tuteeke wano Abba Makasi Mayanja. Tuleete wano n'omukulu Bajjo. Mu bonna gw'olaba with the picture nga bwe twakola geography. Who is closer to the picture? Image interpretation. Who is closer to the picture? Me busy. Kwa abakati mwana bamuli bubi. Katumuyambe. The image of the pig is there. Mr. Bajjali Fonso is there. And Abba is also there. And my brother Abba Makasi Mayanja is there. Who is closer to the picture? Me busy. Soko tunuli ani ayina omubuto ogwo module yenkadde. Ani ayina omutwe ogwo module yenkadde. Obata bakulusaniya. Kana kagenda baso. Ulira. Kubanga omwana gwo musajja omukulu ayina n'abaana ekikuyisa omwana wa Embizi ki? Era ekibuuzo ekyebuzibwa Kamiliyoni yewolidde ng'oyita omwana w'embizi nandi g'olwanira. Yasanyusa embu yazaala embizi. Kati kankubuuze. Omanyi olw'ojja mu lutalo okuyamba. Naye n'oyita omwana wange embizi. Simanyi oba onnyambye. Aha. Kati uyitira omwana wa Kamiliyoni embizi. Omwana wa Kamiliyoni awulira atya mu bulwadde bwali. Era gwe obijjawo okukulwanira Kamiliyoni olutalo. Obijjawa. Bibino osanga abafumbo nga balwa. N'oyingira mu lutalo ne basooka bakuba gwe ne bakufulumya ne baludda. Kati kumuteeke waajo yo tomote. 1 Bajjali Fonso. Omwana yakugambye tuteeke wali ekifaananyi ky'embizi. Tukitaddewo. Woli naye wali. Abatulabe yani afaanana embizi. Kati tukibalekedde. Tukibalekere. Ekyokubiri behaviors of embizi. Yingira mu buli nsonga. Erya buli kimu. Embizi kochi. Nesemiti emulya. Azimba ekiyumba ky'embizi. Ate nayo n'ekiri. Embizi nkyafu. Mu njogera. Embizi nkyafu mu mbeera yaayo. Kati 1 butya omuntu ono bw'asobola okufaanana embizi yenjogera ye. Kubonna bani enjogera yani emufaananyi embizi. Abba Makasi ne Bajjo. Very intelligent young man. Ekyokubiri embizi teyina myaka. Omusajja omukulu oyanukula otya omwana amuzukuza buzukuza. Kati nabagambye mugende Siro. This boy is living in America. Your brother lero omufiirako. My brother Makasi Mayanja is living a very polished and a good life in America. Wekazo ewe machimbye mu kusalama road mu binnya government n'oluguudo yaluzira okulukola. Oyambalira otyo omwana abeera mu America. Nani ava wano. Wano omwana asomye mu budde bwe. Abba Makasi my brother, my younger brother. Asomye mu myaka gye. P6, P7 ogizemu bukulu. Aneda, leka abantu bana abakulu tubateeke we bajja Bajjo. Amanye bayanukula. Singa yabadde Kamiliyoni nga gwaddamu. Oba mama wa Kamili. Oba brother wa Kamili. Naye ate tayinza kujja ku mwana. Faba inosolito okugamba ku brother wa Abba Makasi Mayanja. Nti ogenze beyond, ogenze nnyo speed nene si Bajjo.
You would have concentrated in misomo gy'osomye obukulu. Ono mwana asomedde mu myaka gy'owulira oluzungu. Emyaka emituufu. But you cannot concentrate any sentence mu ssaawa 2. Ate ne mu kwewozaako yagambye ekibika ayogedde luzungu saalutegedde bulungi nekafa nekagamba kati oyogedde otakubyota ategedde. Wano Bajjo ayagala kutulwanya ntalo n'abaana be. Kuba nti bwe tumwanukula abaana be bagenda okukola ki? Okuddamu. Okunyiiga. Naye Abba Makasi Mayanja asomedde mu myaka gye. Waliridda waweyaweyayo. At that age. Yali haso. Kati then muyina gye mutasobola kukwatagana. Okitegedde? So my brother Bajjo. My brother Bajjo. Oyo. Better concentrate mu education levels zo. Si ya kuyitako, si ya kuleka. Omwana ina bingi. Ajigoba. Ogoba nsi, ogoba biroto byono mwana. This young man of mine, my brother Bamakasi Mayanja, is a graduate. Aina degree. Okitegedde? Ocyanoonya certificate. Simanyize basomese. Atajja yo bajjajja na kugwa. Nalabye. Wende nategerere ndi agenda kugwa. Tosobola kubanga ddala oli student wa university. No wandika nti Chameleon is being taken to America for father. Yawandise father. Yawandise father. For father treatment. Ekyana kyaffe ekigezi kye natula nakyo mu kirasi baka benja munnange. Namugamba. So after that father treatment is going for mother. Na yo swaza mubuzi. Akana wali balowooza tekabitegera nekaina akantu ke kakoze bibizo nakazitereka na father na father oyanu olwana lutalo na mwana wa University ya America. So we should know our limits and levels. Twali waneno twali ku musango gwa nono Arua one yeyitanga kabaka Pulesa. Era wali nawe wanyonyola onogamba obanawoza mu luzungu neseka wali weyanyiga bamuta wakamono abera mu koti baddayo anti bagenda mu cross examination ne bamugamba genda baddemu batulaga mu video nga bali ne Pulesa musanga oluzungu lwasu kamubuza you enter here who express yourself in English. Mama mabira yanduka emisinde. Kati Bajjo tumumaze. So one Bajjo concentrate on your adult education. Ono mwana tojja musobola. He's a graduate in America. Uli wano cha struggling na papula. Wali okola ki mu myaka ja Abbas Mayanja. So kati nankwatira omulala naye wali wa mugoba okumwogerako wano. Mwogerako tuli mundaku nkulu. Yakute mama mabira. Namuteeka wali. Oli munene ng'omupikemu omukka. Mofasi figure. Agambe now this one. So the boy is very confused. Kewunyize kigenda ba. Kewunya kala ba abantu abakulu abatalina byakola. Nikagamba this one is feeding on mouse. Abeerawo ku mumwa mudomo. Ayogera. Nikagamba how did this one end up as a journalist from offended musician? Nakagamba but anyway she's paid to talk whether she talks is sense or senseless, whether she's speaking sense or no sense. She opens the mouth, she's paid. Kati one akana kano kubongo bwako kazeyo ne kakola history ne kanoonyereza ne kakola search nikagamba offended musician offended upcoming artist yawunzikira atyo kubeera TV presenter. And that's where my question is. Kubanga kati bana abaana ab'omu America batwewuunya nnyo. Toyina wadde batisimu. Wadde batimisiyo. Wadde baruwa ey'omugigi. Ayina penetesi yakuddwa kwa balwana. Odisikasinga otya omwana. Ayogera ku taata we. Ate batugambako wano mu biseera biri nga batugamba muleke abaana ba Kabaka boogere ku taata waabwe. Ate ono w'amayanja ayogedde ku taata we. Andi uliriza. Ne bamubuukira. Uliriza. Kati omwana yatuulako mu university mu America. You know I have my sister there.
ambulira nnyo ebiri mu American education system ya America. Ani nkubulira mulimu byo mwetusirikira. America wayogera. Omwana ayogedde ali mu America ayogera luzungu. Toyina wadde ebbaluwa ey'omugigi. Awalina kusirika no. Oli kuba mumpeera omulimu ono talina kyalya. N'ofuna w'ositama. Nze jja mu kabere. Sirimu. Nitawuliza. Yogera bibyo kaya. Tokyanga binuduma no amu. Omwana yameze n'ebirogologo is seeing a very big woman. Alaba jjajjaawe. Era my brother Abba you have ko kusaba omulimu n'akabaluwa nga basayinizeeko otuuka kaweekyala jja tabuzibwa qualification talina wadde ebbaluwa eya P6 talina wadde ebbaluwa ey'abatiisimu tikala obudde yabumala mu gigi naye olw'okuba gundi amumanyi nagamba she gets what to eat kati omwana yagambye you don't even qualify to be a journalist you just open your mouth obajjula bubajjuzi kiki onteka mu session no yamba you kati otegedde gamba gula kamata bajjula kati mwana yagambye ati mayombo kati tu interpreting ebigambo by'oluzungu otegedde abajjula bo bajjuziru as long as she opens her mouth second lava zibayanja that woman is a hedge of your jajja you should always address those women is with respect bavaako ekikolimo ensi engeri gyemukubyemu you fail in music n'owunzika ng'oli munnamawulire which qualification does she have kati ono omwana ayinza n'okusuwinga mu UN ne bakuteekako sanction ate kubuulira ojja kunziza mu kamera ng'eno paati yewedde nedda wuliriza omwana yatadde buli omu waakola ki tumuveeko oyo buli omu waajja sekendire mwaba talina mpapula n'okwogera ku bantu kuliko boolina okwogerako talk to people in Uganda nze nsaba yokiriza okwogerako ali Bulaaya nsaba mukadde munnange Paulo fonde kayanja sukali kumacha mwogere mu luzungu mwogere mu luzungu sukali kumacha mwogere mu luzungu sukali kumacha mwogere mu luzungu tulabe so that this boy can understand alabe omukazi omunene ajatukula akana katukoze kana kamaze ko mwaka katugumazizaako mu ngeri gye tutategedde akakwata kukuwaza banga koko oyo kamusensedde kutuuka mu luseke nyamunyamu leka mukola katya kati Koko ndalabya agamba you pay for a fool to be in good schools ne kama gamba uliza kajipoza so oteka onpule pozinga ne kama gamba first of all teka sinna gamba konti kitange tansa suliro batake yalinga era sinna gamba konti simwagala kitange mwagala that's why navayo kwogera biki ebizibu but because you have a very stomach body atete mudene munyiga kana ke kaba baddeke kiro kiramba tugamba kadabye kagambye sife ne mwetereze twaje togenda ko mu gym nayo kadi kasuko ne bagenda mu gym suko anyuma bwali is okay daga kunona nedda is okay kuba kana kayogedde bingi nako zino bwoko gabana bakutwala okole test ku TV kasuku sigala nga bwo kana kayogedde bingi kasuku looks good kasuku if you want to talk about this boy again twagala oyogere ngoli mu gym kakulaba bubi akana katunula bwe kati kakulaba bubi twogere ku nsonga ze kagambye kasuku kasuku naye abadde n'ensonga ze ate uliriza banja bakogedde konanga kana nakawa mu advice ne ko lwachoza tekajjanga kali bitter first of all you look like a blazer same size ni owezanja yesi era sebode negwe noja no mubuto to talk about a kid chitawo mukubye oluseke baganda bo bakubye oluseke onuna mwana
Omwana amujjidde. Omwana yaganye Kasuku omwana yaganye okumukuba oluseke. Olomukuba pipe waki. Kagame no. You should know your generation. You can't advise me on my father. Ekyo kyekituufu. Aba makasi oba akola nsobi oba si nsobi. Teriyo muntu asobola kumwadvisinga ku kitaawe. I know solite yonna okugamba ku kitaawe. Talina yolo yali amuvodde. Kagambye. Uliriza. Nkana obusungu kabujja wano. Kasuku was a banger. You sit on the same platform with some guy who abused his father ng'akyali mulamu. Ne musigala nga museka. What are you telling about Baba Makasi Mayanja? Omanyi njagala tulaba who advises. Ge mazima gennyini. Akana ekitegeeza kalaba ebintu bino ne kasirika. Ne kasirika kaze n'obusungu bungi eri Kasuku. My brother, you sit, you support. N'omuntu eyavuma family ye. N'omuntu eyagobwa mu kika. N'otamu advisinga tuli konsayiro na kwetondera family ye. N'okuba mu ngalo. Lwaki yo mulaga nti yakoze ensobi okwogera ku kitaawe? Take a note. Take a note. Kasuku ayina authority. Kubanga wano n'omwana kyekimu era ne Junior kye yakola. Why do you support Junior? And don't support Abba. Ate nga ye Abba yayogera bwogezi basawo bagamba na advisinga baani abayonoona taatawe oba bamuwagira. Nga tavumye. Kati akana kagambye nalabye omusajja ow'olubuto olunene. Musiba kumbizi, ne muli emirende, ne muli empuuta, ne muli ekikomando, n'onywa bia, n'onywa amalwa, n'onywa. You advise someone oyogera ku kitaawe. Kalina we kagambidde kuba Kasuku ensonga zizaali zigamba nti bataata tufaayo nnyo n'osomesa omwana n'omulati ne kagamba kankubuulire. That is a bare minimum. Kwe okulabirira omwana wo mu ssomero eddungi oba musuza obulungi obwo buvunaanyizibwa bwo. Era toddanga ologamba baana bange mujje munneebaze lwakuba nabasomesa. Bali baani babo. Tekirina nakusabwa mwana olina okukola ky'olina mutunuulire. Tutunuulire omwana ono. Tutunuulire ne mukwano gwe Tamale Mirundi Junior. Kasuku omwana ono ku byonna bye yayogera ku kitaawe. Junior yayogera biki ku kitaawe? Yayogera biki ku family ye? Kuba wano goseka naye n'otula ne munyumya. Ne munyumya and you support. Ne mumuwagira n'obuteetonda. Ne weeyita pulani mukuza. Okitegedde? Era gwe wamusembeza omwana ono mwali mwayawukana. Amaze kuvuma family ye. Bamaze mugoba mu kika. Okitegedde? Abalaba oddawo standards. Okitegedde? Mukusalawo. Bw'oba olabanga Abba Makasi Mayanja, a new blazer to Kaluvini Kayanja, akola nsobi. Why do you sit with Tamale Mirundi Junior, who betrayed his family? Kati akana we kankubire simu kali vere bita kaina n'ensonga ze tukatongera ko. Simu lango jajika jimpa akonka gambi. Anko wako. Plus one. Kangambye sawa yonna ne PayPal kagenda kubitereza. Tebali bubi. They are very well off. Nika tunuulira ababeera ku walaji. Abakyakuba ensekeze ensaniya. Niwe kati kugonyo. Akana katabusa. Katonda singambe omwana bwati. Ojo gwenjagala. Jesse ndowooza jawulira. Mwana modolo eyo gyenjagala ng'ayomba mu luzungu. Abaana abayomba mu luzungu betwagala generation eno. You have all rights okwogera ku kitaawo. Teri yayina kujjako ddembe eryo. Kati singa bano be babyogera. Kubanga olwaleero nalabye Kasuku ng'ali ne Tamale Mirundi Junior. Nga Tamale Mirundi Junior akugamba nti Kamiliyoni mulwadde naye yagendedde mu ngatto ya kilo 5. Era bamuyita mulwadde wa Lakizale. Let me pray for you this gundi olaba abantu abo lwaki omwana yamuvumya ogubuto. Eyo siye statement bebeje yagamba ku Bobby Room ndi wagendedde mu ngatte nene. Kati njagala olabe my brother Abba Makasi Mayanja lwaki tayagala Kasuku. Era yagambye I saw a man with a very huge stomach. Nekalabanga kalabira ddala ng'olubuto mulimu embizi mulimu empuuta mulimu ekikomando.
lezo mbaji nkutambulidde entalo engeri gye tumalako omwaka ogenda kuba mukakamu wasabeko bwe bwoba ogamba nti omwana yakoze ensobi ng'okyaza abantu aboogera ku kitaawe ne baseka n'okuseka nti yagendedde mu ngato ya kilo 5 musime yabadde anywa walagi mu nnyonyi tonnakalaba kaako sinnakalaba ngenda kakulaga olabe substandard z'abo basajja era onsanyuka ennyo omwana okubavuma kaluwa kavidi yako nabadde nkasebi ngera njagala kaweereza my brother Bamakasi Mayanja mugambe si the man you said with a huge stomach, a very huge one. Very huge one. Kakufana nga karweri jiko baby konde. Na kozeti osajja. Omwaka ngonda nkulidde ndalo nyingi nga mubako. Omwana yabyogedde ze. Bya mwana. Kasukusi mulinako tabu yo. Nga senga si bya mwana. Is my brother nero akati omwana era yabatuleetedde ogirogo omuleka akati oyo mmolesi kabidi abantu bo bakalabye batamale mirundi junior yayogedde era n'atugamba nti kamiliyoni munyonyi yagenda anywa walagi era mulwadde walakizale mwenge gwe gumufudde ki nengatonga nene enzibu kati wano okyaza abavoola kitaye w'omwana ye bw'avaayo okumugamba kati gwe n'omufuukira ekizibu kati kakana kakubuuza what is wrong with your stomach Mr. Kukuwaza banga double standards gokkiririza era owagira junior eyavuma kitaawe misana ttuku ne famire ye n'agyeyambulira naye ate omwana ali mu America bw'alaba ekibi ku kitaawe omufuukira akayirigombe who are you kati kabagambye mu concentrating ku mbizi yammwe muli amatu n'ebigere yala bitundu ku nnyama eriibwa muli amatu n'ebigere ne kabazimbye embuto mwesonyiwe Bamakasi ababisuule kana tike kabagambye temuva wansusi mubeera ne suna ben batwogedde ku matu isa ojja tukakasobola wali osaba omulimu twagambako nti gwaddini tukolera bantu so amulabanye omutwe buli oyogera ku matu n'obugere me am very appreciative with this new blouse of mine ababaana benjagala kamaze ne katoka ku Uncle Daga wizomanizo agenda okujjanjaba omulwadde ne kasooka ka playinga kati ne abula banange kana kakuyeta tabako omuto at 18 years omwana amaze okusoma ategeera ebyensi ne kateeka wali wizomanizo wizomanizo muteekewo nze ya Bamakasi wizomanizo najja kati ngeri gojoli obiviriviri nkupuleyinze oyo yasalake bibiribiri aba sirina kuba musonga za family naye gosirole ebintu bino tojja kubimala mpola bwe kati aba wakoze obyolumba kitawo nga wiza kankana yasandisibwa ati wiza ni bwenda utavako wala jibuli kuti omutamivu nakuwerera ku Galaxy tandika bwoti emitwala 2,000 eza $, mulimanyi nakuzimbira ekizimbe ebweru nagulira ne nyumba nayo support yonna yenda support yonna oji wa mama gwe wizo tumaze wizo genda omutidde gali ya mama nagamba family yo genda mwaka kwati omwana nakute kubanga aba basajja singa bategeera nti kibi omwana okujja mawuli tebandize bwe zibanga family issues tebaza addressinga mu media teriyo kyabadde kibaleeta nabo kumwadressingira wano ekisooka bwe baba bamanyi channels entuufu ezisobola okutuukisibwako information ku family member lwaki bajja mu mawulire this is a sign nti family balemeredde there is a very big block wakati w'abaana abo ne family yaabwe olutalo terutandise leero kubanga wizo tewali ukibadde kimuleeta na Palaso namulaba tewali ukibadde bakibaleeta mu mawulire ate nga ye wizo yageze ne mu America yabadde asobola okugenda kusaza eryo n'amunoonya n'amugamba bakimanya bulungi they can't trespass mu premises ziri n'omwana akimanyi wali ye kabaka anti omwana bw'akula mu maka kati wali ye taata abazungu basiba distance nti kayanja okumubeera okumbi mita 10 osibiddwa kati akaana ne kaleeta taata muto kamugamba naye kati enkima eyinza okusala ogwo ekibira nekasika bayibulazo gwawo lwa mwenge naye ne kamuwa
Kamugambe. Now this one. This new man. This new man. Kamugambe. Now Uncle Wizo. You are in the same boat. Boat. You can't advise. Ekikusika ekiri wano. Wizo ne bwota mulaba mu bifaananyi bya kamiliyoni byonna mu nju ya gizaawedde. Wizo lwamutuusa baamuteerawo mu lihabu. Naye yagenda kujjanjabwa. Mu lihabu si kujjanjabwa mu lihabu obujjanjabi bwayo kukwewaza biragalalagala kukwewaza bibi obeereko eyo osokose mu libiri stabilizing. Mungere nyangu aba yabadde agamba ebirumba taata byebirumba de Wizo naye ku stage ezenjawulo. Ayenga one. Akaana kano bye kayogeddeko ka my new brother. Tuteeke wali ekifaananyi kya Wizo. Tuteeke wali ekya Kamiliyoni. Nako tukateeke wali. Oshegedde. Who is closer to the bottle? To the bottle. Kubanga bwe ntunuulira Wizo ne Kamiliyoni nze ndaba mu Wizo mulwadde okusinga Kamiliyoni. Kati akaana kagamba gwe toyinza kusala gwa kibira. Kana soka kana America. Oshegedde. Gwe toyinza kusala musango gwa Tamiiro. Oli addicted. That's why nti Wizo ye yasoose ku nnyonyi ne muri habu ye yasooseeyo. Olwalero omusajja ndeseewa. Andi nkubuuza. Omulwadde gwe baatutte tebamutulaga mu ddwaliro bamutulaga mu nnyumba ya zaawe dali ku mmere. Kamiri njala yabadde emuluma. Nedda. Akawago. Oyina okulya emmere ezimba omubiri. Kubaze nkubuulire byaliwo ebyekyama. Kamiri bamugamba tukutwale Nairobi ojjanjabwe. Yagamba sisubwa nnyonyi n'agenda n'ejjulizi zaawedde. Nedda. Kamiri ennyonyi zaalinyeeko takyalina maddu ga nnyonyi. Awo bulaza ho yakulira. Uliriza. Takyalina maddu ga nnyonyi lwaki teyagenda Nairobi mu ambulance. Mbujja n'omuwoze kayina kwaba yali amuwadde helicopter. Ngenawulira. Kunagamba nti yayagala kugenda mu America. N'ebifaananyi bye tulaba biva mu America. Omulwadde yagenda ng'ali mu mbeera mbi. Buli lunaku tulaba yaka video ng'ali ku dining alya mmere wa judisi zaawe. Abazungu bajjanjaba ne mu Bluetooth. Wireless connect. Omulwadde alya. Yeye n'akoze be yagamba lumu wano. Oli yali agamba omulwadde bamusibye plasta ekizibu mulina ekizibu. Mulowooza omulwadde alina kubanga afa. Omulwadde alina okulya. One, ye Wizo mulaba mu bifaananyi. Sinamulaba. Bangamba yayingiriddewo lihabu. Kati akaana kano ka blaza kanga kapya kaba makasi. Ne kagamba oyo tayinza kusala. Gwa kibira. Enkima tesala gwa kibira. Asinga ne taata wange obulwadde. Taata wange bw'aba bamuwa myaka 2 ku nsi. Oyo wa myezi 6. Nenga one tutunuulire. Omwana ono byayogerako. Tutunuulire obu video bonna bwe tuze tulabamu Wizo. Wizo yajjako eyo kabira gye tutuula. Nenga amazima ga Katonda mu ggulu yeeboggoza yekka yeerogoza yekka. Era ne tuvunaana nnyali yeni. Ngamba naye omuntu aze mu mbeera eyo serebo omwolesa otyo. Bamulikodinga batya nga buli omu yeewo. Kali eno wayi. Sajja embeera gye namulabamu nayagala abe ku live nti waba agudde awo n'afa. Tebamunsibaako. Yajja bwatyo. So tulaba nga Wizo naye ali mu mbeera y'eki. Tumulaba nga akasuka ebintu bya Kyagga. Obikitegedde? Tumulaba nga akuba Nobati. Kwegamba embeera eraga nti naye alina obuzibu. So omwana yagambye nti ono tatesaa kusalira kitange muki musango. Ekyokubiri n'agamba nti mu taata wange in the very respective way. Sinnagambako nti kitange tandabirira. Andabirira era abaddewo nnyo. Ate era sinnalangirako kitange Tamiiro. Ensonga gye nayogeddeko yakuba nti kitange mulwadde naye yagaana okugoberera ebiragiro byaki byabasawo. Nayogedde ku bulwadde obuleetebwa omwenge si Tamiiro era sinnamuvumako. Era akaana kano ne kagamba Wizo nti ekituufu kyennyini n'ebigambo byange obyetaaga nga si kitange. Era ne taatawe muto. Buli taata afune ku byataata omukulu taata omuto buli omu. Ekyokubiri Wizo baakoze ensobi okwanukula omwana bw'otegeera nga nti omuntu ali bita.
Kambabuze. Bwe muba mwanukula yonuka lwaki mwanukula Kireva je nga abogeddeko ebbanga ddene nti mulina empisa embi. Kireva je oyogera ku maama nati. Naye yamutulaga empisa ndize kasinyangu. Neggo olaba kyemwe katika tuli ku drawing board. Mama mulungi. Talina tabu? Talina. Akasayaganye nemo mukamu. Nategedde mama mulungi. Kwe basabire lisinality. Agambye omusumba tabanga asiga walangi. Owa katusembye yono. Aliwo. Kama waffe obatanyige mama atuse myaka egy'entondo. Jenkins. Tera kana kamwogeddeko. Ali kamugambye. Katumuvuunulire. Jenkins yaliko mu America. Yali na right yokwogera. Ali tabu. Kuba yaliyo. Kana kamupuleyinze. Wefule Jenkins naye mugwe mutokoyinza weza mutudise eryo. Ne bolikano lotya. Kati nnyo ne kagamba how did you escape a forest? Eka yaja kana wakasomye ga Bible. Ati ye problemu ya mwe temumanyi Luzungu. Kakulize kati andogereka how did this baboon escape forest? Nikagamba wa ngakategeeza ki mu Luganda nti enkimeno yavetya mu kibira. Nze nedira nsimba. Ati one uliriza. Nikagamba first of all you look an ancient. Oli wadda nnyo. Ancient nno. Ekigambo omukulu tasobya. Jenkins tubuulire. Nambi oba kintu bebakyogera. Abala nakalabye. Ako wakalabye? Ako nakalabye. Wakalabye? Nakagamba we are in 2024. Kamuyise nabbi kategera bulungi Luganda. I'm going to teach him, no problem. He's a new brother of mine. Wano ne kabuuza Jenkins. Kamwadulusinze nga Mr. Escaped Baboon of Ancient. Nti ono musajja Mr. Wanchi Mowedda bai maaso gano gamubuzaabuzizaamu tekamutegeera bulungi. Ne kagamba one. Akana tujja kategeeza oyo yaliko mu America eyo gy'oli. Nalemererwa. Yannyuka. Bano bakyeyo kyasala. Nedda yannyuka. Mfubo tukotya mu America n'olekaana n'ensi. Byewuunyisa akaana. Byewuunyisa akaana. Bano bakyeyo kyasala tebadde okumpabula ku kitange. Yangomekana ko tetugenda kukola kaana. Ati one my brother ne kamugamba. Nti ebyo bimugamba nti omukulu tasobya. Byava ku nambi oba kintu. Atera ne nambi ne kintu nali eni yamuyimbyeko. Ndi bazaala Kakama Kayiru naye nga ate bebagabe ba first Baganda bazaala Banyankole. Magezi gazze. Teganajja. Teganajja. Nambi ne kintu. Abaana be bazaala bamanyi. Bazaalani. Kakama Kayiru. Ate bazaala Banyankole ba first Baganda. Basajja batuwambira ddala kuva eri mu buzaale bwaffe. Kuva ku Bible. Aina ekisajja kyo kipress ne kigamba naye Bible eno waje tugikuba mu tochi. Ani aina ekifaananyi eky'omusota ogulina amagulu. Kuba Katonda naye yali abonereza omusota yakuggyako amagulu. Naye ogwagondi. Ogwa Bible ogwakema Eva. Gwalina ebigere n'amagulu. Gwalina ebigere n'amagulu. Waliwo Bible emu eri yakusikibwa gye baagukuba. Gwine ebibeere. Gwalina n'ebibeere. Gwine emipiira. Omwana yagukuba Bible ekweke. Omusota ogulina emipiira. Nambi n'ekintu bazaala Kakama ne Kayiru. Bazaala Banyankole si Baganda. Tujja kwebuuza kuwa ekitiibwa Katikkiro wa Buganda atonnyonnyole ku nsonga eyo. Naye kati nzirayo kwa Bamakasi, my brother, my new brother. Wano abuuza Jenkins. N'amugamba kyavaawa nti omukulu tasobya. N'amuwa n'ekizampu. N'amugamba singa mbeera wa myaka 2. N'ensobya omuntu ow'emyaka 10. Mba simusobezza kubanga musinga obukulu. Akawulidde. Ako wakawulidde. Agamba omuntu w'emyaka 18 wasobya owe10 nga ddala yamusobezza omusango guvaawo kubona omukulu tasobya muto. Ngamba baba. Kati nategeeza ne mu kkooti wano tugenda mu kulopa. Omusajja ow'emyaka 6 tabba ttaka ku myaka 3 kuba yaba mukulu aba atodde buto. Kati akaana kanvugidde Jenkins layini. Nga bwe kwogera Oluzungu an ancient man. How did you escape the bush? You look babonically. Oyagala akaana nga kwogera Oluzungu. I fear your eyes.
Kangamba, where are you going my brother? Bakasima yanja. Nekagamba kamukutere mu line. Kangamba, you don't have any moral authority to step into our family issues. Ekigende kati nekagamba abamakasiga kuba nekapuleyinga muko. Inti ensonga za family oyina okunoonya simanyani oyina okunoonyani nekamugamba wenzijidde wanoloza simalaba goloza kino kyatandise leero golaba kitanga ali mu mbeera nnungi era nze bwe mba sikugambya ndi goyagala mugambe era kyenjagala okwadvisinga my brother abajjajja brother ompabulamu aliwa omukulu gwenjogeddeko Jenkins oyo brother mbeera ye mutabo ye mukadiyiza bwetyo ye mukakalukanyiza kufaanana nga jjajjaffe bwaba mukaddera okkiriza muteeke ekitiibwa ekituufu kwaba omuyita bulaza nze sisobola kuba na bulaza wa myaka 7 wa Luganda mu Kristo yago wa Luganda mu Kristo akolese twoyo sagala oye wa Luganda mu Kristo sibwe kiri ate kyo kiyiza okumunyiiza ennyo kuba abo basajja bannono oba muganda wo omuntu omutunulanga wano ab'emmindi tebabula tewaliwo bizibu naye ng'akaana kenyini ke kaabayisizaamu tumugambe wa Luganda mu Kristo Jenkins yowa omuzzukulu omwana tetwagala ddemu kukuwemula kuba naffe be yakwogeddeko bituswaza okuyisa mu kaki oyina obukuwu ozukuza balaba batya muzzukulu wo ng'akwereezeemu kukutaawulula ku nsonga za kitaawe so mbadde nsaba toyanukula oluzungu omanyi lungi waliko mu Amerika naye engeri akaana gye kaatuge nti oli kyeyo kyansala ate ke kayogedde yangu watukyuse topic kaatugambye oli kyeyo kyansala so please mind your business Hanai aro naonderedde bizibu naye newe mukweyongerayo kano general yabagobye eggulu yagobye abayimbi eggulu twabagamba tutya yagobye abayimbi eggulu n'asooka akwata OS wali akana bino abantu ne bagamba wa kuba we yayogerera kati emiti gyandibadde gikuzi bw'osala buli muti nga bakuwaayo emitwalo nga 2 ku miti emingi gye yalaga teyeetaaga genda ggulu so my brother OS kyannaku nnyo naye abamuliraanye bamuyamba okutegula emiguwa ebisoososo n'ebintu ebirala ebisobola okugyawo obulamu bwe kuba asobola n'okunywa obutwa baazimba omusingi nga gwakutega kibatu these musicians tebalinamu ene business idea mitwe gyabwe okitegedde bulungi omuntu eyandi nze n'ayimbira bannayuganda ne bamuzaayo ku top namulabye ayengeeta na nyimba za Yoweri Sekulu Yesoni ati one z'Abannayuganda one ne boss gwe waluyimbidde ng'oyagala okumutega ekibatu naga byoyimbye tebinyumye OS abasajja babakoowa teriyo muntu atakoowa kumusabiriza pozi boss munyankole ngenda gamba fenga abaganda tubikkako ku mikolo naye omusajja ayogedde bwogezi ate ng'ali kasigala ke kajja mwakirabye nedda teyabaddeko kabaddeko yayogedde bwogezi nga atudde ati one bajo alabye newe yaseni nadakase mwamutegeera omuntu abakooye omuntu n'afubutuka e Kampala oyo omusajja gwolaba yali abeera mutundu owali ebbaala eyo Kenzo we babeera buli lunaku eyo Sereni bakikyusa n'erinnya kati bagiyita Luluzi we yali abeera ne bamutikkula ebisawo by'essente ne batazikolamu wadde ekyamakulu n'abadduka bamulumba ggulu mwamutegeera ddi nti omuntu abakooye mazima ddala era mwe mukola ddi mitwe gyammwe mubeere mu bizinensi eziyingiza essente buli lunaku mu bulamu bwammwe kuba kyekibatawaanya mwatandika ebyobugagga bya Lakizalo ozimbi oguyumba gukulemeredde onoonya buli muntu yenna asobola okukuwa ne weerabira n'okwerabira nti ekyakutandisa ebyobugagga byolina ebikulemye okumaliriza kuba kitawaanyawo Yesu yazimba ekiyumba ennyumba ennene ennyumba ati wulira ennyumba etannagwa kiba kiyumba ekifulukwa alina ekifulukwa anoonya jeno wano ekifulukwa kiba kyalemwa kyamulema bakivaamu nze njagala suuna ddemu atulaga ekifulukwa kye yatulaga
ne kalitunsi izo kuba yaggwa atulage gwe suna bw'omulaba olaba akyali muwadde kuba ennyonyi kuba baŋŋambye kuba genero yabagobye akyali ggulu talina nazisasula woteri yagambye lwagadi bano tobaleka wano nowa woteri yamugambye tova wano nga tonsasudde emitwalo 15 nokumala mwezi mulamba musitamye eggulu. First of all abayimbi mwenna mulowooze nnyo ku kwenyigira mu mirimu emirala okutali okuyimba. Music alina akaseera kajja okutuuka aserebe ne bw'onaaba oli w'amaanyi nnyo. Naye ki ekiri kubeezaawo okugenda ku speedi emu ne community? Kola yaba misaki aluna restaurant ziteekewo abantu bajja kulya emmere. Mu byonna by'olaba abazunga ne be bagoba emisana ttuku ne be baswaza olabamu aluna. Olabamu aluna mu biro. Olabamu misaki. Misaki ne bw'otamu bookinga ojja genda ewe ku papaazi olya emmere. Aluna ne bw'otamu booking ojja genda ku gundi olya emmere. Bajjofule Lutaya ne bw'otaba booking ojja genda ku mahoteri gaabwe obeerewo. Bobi Wine ne bw'otaba booking ojja genda ebusaabala ssente era azifune. Oshegede naye mmwe mukoze business stage tibabeezaawo bantu mu okusabiriza obukulu. Alina studio. Eyaki? Ya music. Naye yennyini talina zaafulumya abeere ne studio efulumya ez'abalala. Kati kankubuulire kino. Era twanyigira nnyo Jenosali Musale. N'okugoba abayimbi yasinziira ku nze. Kubanze nabagamba abantu b'NRM mukutte ssente muziwa bayimbi. Ne mwerabira abantu abatuufu be mulina okukolako. Bannayuganda balina ebizibu. Abantu bayinza olowooza oyogera bawozi w'eggulu. Ate nze wali ondabyeko mbasabiriza. Nze wali ondabyeko mbazunga. Gwe mmanyi oli ambassador wa Staff Eva otwala abantu mu bonna abagenda okusabiriza wali ondabyeyonze mbumbu njeyeeta Jeno Gundi. Nze zirina kyenji yaffe ne mu kika kyaffe tutya nnyo okusabiriza. Ojeno Gundi mututege ekibatu. Era waliwo awo abeetika ate beetika yankubirako essimu naye agiddangamu. Wali omusi anteka munno enkadde eri awo efubutuka mu nnese mujangu tugende eggulu je naagabira ba TikTok essente namugamba you stupid woman nze mbeerawo ku ssente zakusabiriza at my age ku myaka emito nsabirize bwe ntandikira wano okusabiriza bwe naatuuka mwana nfaanana nga basuuna bakugobere ku mukolo ati yo bulandi nawe bakuswaza obwenganiddeawo nti nabakoowa ngenda kukola ku bizibu by'abantu b'enaale mubalala. Bangamba General yalaba akatambi kange. Ngamba gamba. Era ne wa General Museveni nkasindika. Sente ze mukwata ne muwa abayimbi. Muzikwate muziwe ba chairman b'ebyalo bamanya abantu abanaku abeetaaga obuyambi. Neno tulina abantu baffe abalemedde mu malwaliro. Njagala otuukeko mu Cancer Institute. Njagala otuukeko eMulago ne bweba emergency. Olwaleero abalwadde nga gavumenti yakamala emyaka 4 mu buyinza okyatwala omulwadde ku emergency Mulago ne bamwebasaawo. Nga bannayuganda bawulira nti ssente oziwa basuuna, ssente oziwa bayimbi. So General Sale yakoze ekintu ekyamakulu okukwata abayimbi n'abagoba eggulu. Ssente ze babawa bazinywamu bbiya teriyo muyimbi yonna akola kintu kyamakulu ate tebabawagira. Bukyanga babawa ssente nnyimba meka ze baakayimba eza gavumenti. Nze njagala gavumenti egezeseeko egoba abayimbi bonna bagobe. N'abo bakuŋŋaanira emutundwe babagobe. Sente bazikwate bazize ku muntu wa wansi. Sente bazikwate bazize mu makubo. Sente bazikwate bazize mu malwaliro, mu masomero. Bazize ku poliisi. Bazize mu masomero, bazize ku poliisi, bazize mate. Ate poliisi bwe kyokuleeta ambulance ereeta kabangali neemukuba neemutirawo n'akabenje kakamulesa. Tunuulira ba poliisi bwe basula. Tunuulira ab'amagye bwe basula. Tunuulira services. Olwaleero mu Uganda twandibadde ne ambulances buli kilomita 10 nga poliisi erinawo ambulance. Naye bagikubira okunona omuntu nemuleeta nemutwalira awatwalibwa emirambo ate yo nemuttira mu transport ekyuma kye bebasaako abantu kabangali oshegedde kati embeera eyo era abantu babadde n'obusungu nti ssente z'abannansi zigabibwa abaki operation werosikulu yesu nkye yali eyambye omuyimbi bana bafuna ssente z'obwerere ssente ze banywamu obunywi bbiya. Naye wamawo olabira nti ssente ze bawa abayimbi zandikoze ebintu bingi. Walaba omusajja yasinkana Museveni n'asaba nkoko. N'asaba enkoko tebereza omuyimbi omusomu okadde 2 bina kati okwata ng'ogaba nkoko buli omu miliyoni 3. Omanya abantu abayinza okugaggawala nga balunze enkoko. Era nero kankubulire kino
gavumenti yakazibuka amaaso kati nti abayimbi sente ze babawa bazinywamu bunywi bbiya kucakala tebava mu biki mu bulamu obwakilakizale naye nga tebalina wadde business idea. Naye wano Jenosali Musale njagala kukwegayirira abayimbi tobatabwa otyo. Mbadde nsaba bonna obayite bonna ababakusabiriza bonna obayite kuvira ddala ku bajjajjalagadi batwale mu masomero g'ebyemikono asooka abasibire mu baraki bayigirize ebyalaani bayigirize okutunga engatto bayigirize okulunda enkoko bayigirize okulunda embizi tulabe ko buli omu omute n'embizi bbiri yadda atabasiraamu kati owesi musiraamu okulunda sikulya amane ndaduli yagabako embizi niyo musiraamu asobola olunda embizi okulunda sikulya naye ndooza tasobola bayigirize kubanga abo abasajja ekibasumbuwa kitidi nnyo 2,000 zaleka kameeza kyekimusumbuwa kyekimutabula obwongo kyekibafudde abasinga sina bafumbo nti balina n'akameeza sente zemubawa zonna omuyimbi n'akwata miliyoni ne mumuwa miliyoni 5 zaki tasobola kumanaginga ka business ka capital ka miliyoni 2 omukwase miliyoni 5 bwagende yekulakula endongo business kayanja ati bagwa musically they are faded bagwa. Secondly, how do they manage their finances? Bana basiba mu Sheraton bali esowani yemere ya mitwalo 7 njagala nebalize ku Bobi Wine buli wezi janga tulina ensonga gye twogera yagamba abayimbi abo basabiriza kyekitu bamuvuma bayomba nnyo ne bakola ki ne kati kyekiriwo ne butagala kukola lwaki temukoppa ku bayimbi abatabenkinga ku bayimbi abatafukamirira bantu kubasabiriza gwe bwokola biiki egaana tulabe oyo Ssuuna tafunanga ku sente zisobola wadde okugula mu kyala ka biiki wadde okola ka hoteri wadde akabaala wadde omudaala gw'ennyaanya kaline mutudde mu kifuba yali yiye kuba kati Ssuuna olaba Ssuuna alabika bulungi asobola okukola boutique ey'omulembe oba saluuni ey'akabi kuba musajjanyirira mu bwongo bwabwe tebalinaamu business ideas. Nsaba Jenosale bakwate bonna bawambe buwambi Ssuuna yeetaaga bya saluuni batwalo bayigirize bwe basala enviiri bwe batandikawo business bwe batema embizi bwe batema ennyama tulabe ku muyimbi ng'alina omudaala gw'embizi kyebeetaaga mukyayize jjajjalagadi oyo muyigirize batunga ekyalaani ajatunga ebitenju by'aba Nigeria okitegedde abaana bamukubye mu Namugerwa yalombye abaniga alina mu kiganna kyo kiddaani abula Namugerwa oba aliddira abaniga simanyi wa Namugerwa aliddira abaniga kikulu kyo kiddaani kirabika kyekimuwaga Leka kigakubule Bible ekisooka abayimbi tebali skilled ekibeezaawo omuntu lifetime ebeera business business kize bakola cause music can fail any time talent ekaddiwa abaana kusamba mupiira kubanga kuba bikonde oba wadde gwe Ronaldo wadde gwe Tyson okuba abantu nobakuba emyaka negigamba tayima okyegedde kati saawe no Merriweather kyayinza otugamba nti ategese kikonde tumusuubiramu ekyo kya talent ekaddiwa atuuka ekisaana tokyasobola kuba kikonde bannange nazina obulungi atera nakola ki nanyuka naye wonyukidde naye osobola okukozesa talent eyo n'ozimba mu business kyekituufu naye bazina idea Nigeria nti balina zirekodire bonga wala baswangiza avenue n'oleeta abaawano okuyimba kubayamba kusabiriza abayimbi basabiriza nze simu nazijjako bujja kuba omulaba omusambi w'omupiira kati nga olaba Anione yakola pro line ogusamba n'ogunyuka n'okola akademi yaago noyingiza abato olaba Beckham bazimba timu omupiira n'akola company ezikola engoye ezikola ki sente muzinvestinga wa naye kansooke nkubuuze abayimbi bano okutuuka okugenda eggulu baliwo batutte kulwanyisa Bobi Wine olutalo lwabalemye n'olutalo lwabalemye Jenosali Musale yategedde fe twamubuusa ekisobola okulwanyisa Bobi Wine wano mukolere abantu bye baagala byayogerako tulabe ku bakyala abali emulago nga beetaaga eddagala nga gavumenti eribakoze eki eribawa kati omuntu gw'omukolera byayagala atanadda mu bya politics
naye omuntu buli lwagenda Mulago omusawo najja namuwandikira eddagala okuligula ebweru ng'ate ali mu ddwaliro lya gavumenti ate nga n'eddwaliro lyaligulako lyabasawo kati omuntu oyo ajja kuwagala nnyo Bobi Wine kubanga alina service gy'atakola ki omuntu buli lwasindika omwana we mu masomero ga gavumenti ate ne bamusaba essente ng'ate essomero lya gavumenti mu Uganda yeyokka omuntu wasanga ng'osomesa omwana mu ssomero lya gavumenti n'akulangira obutaagala mwana wo okitegedde okimanyi wasanga omwana wasomera primary school government ebweru amasomero ga gavumenti galwanirwa bulwanirwa amalwaliro ge gavumenti ge gasinga obukulu era wano omuntu wakusanga osomesa omwana mu ssomero lya gavumenti n'akuvunaana obutaba na buvunaanyizibwa okitegedde naye otwala otyo omwana kati olwala n'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti ne bagamba bannaayi bw'oba toyimpuruvinze services ezo eri bannayuganda ne bw'onaabakuba emiziki egifaanana gitya etegeeza abayimbi yenosale bave mu kwebaka babuuze sente ze bawa abayimbi bapafomingawo ennyimba eziwaana gavumenti lukube tuluwulire lukube ojja olupafominga ewaffe gye tunywera bbiya otubuulira amasomero amalungi otubuulira amalwaliro so sente ze babawo empitirivu gavumenti is extending ekola ebintu by'abantu naye n'abasavinga gavumenti abasawo abasomesa abasirikale basula babeera mu mbeera embi mukwate sente mubawe mu improvinga obulamu bwabwe olabo baliwo omuntu atawagire muzeeyi ekyokulwanisa wano Kyagulanyi kiri eki deliver service kola service delivery si bayimbi agenda esa ngambe ki luyimba lukole ki oluyimba luyinza okuleeta eddagala mu ddwaliro oluyimba lukola amakubo oluyimba luteeka materials masomero ga gavumenti ntegeeze yabalira gavumenti nti ono kaabadde omuyimbi omuteekeko abayimbi jukira edda nga bapolitician awoganya Besigye bapolitician abaliko opposition bafunamu gavumenti nebagula kati Bobi Wine wajanga muyimbi abayimbi nebaga kati fe tugula ne babaze kafu era waliwo eyanzibirako nti calculation bagikola nga sente ze batadde mu bayimbi mpitirivu tezikoze magoba Kyovola ni Museveni olwalera atambula nju ku nju kulondola PDM buli division bajiwo bukadde nga 10 bokka naye bukadde 10 abwamanya abantu aba benefitingako obwo omuyimbi abutwala bokka ate n'atasiima ate omuyimbi abutwala yekka ate n'atabufunamu ate n'atasiima nakusiima ategedde kati so ne President Museveni yababuuse era yategedde nti bwenkolera abantu bano abayimbi si beetaaga kubanga teriiyo luyimba luteeka ddagala mu ddwaliro azereti seba atambula nju ku nju muzeeyi akyali mugomo wanamalirayo enju ze Uganda era njagala kusinziira wano musabe bangambye omukutu guno agulaba nnyo agulabako nti guno omukutu anjagala muzeeyi anjagala muzeeyi loves me Muhoozi loves me everyone loves me in the State House era nsaba muzeeyi nga bw'atambula mugu ku mugu nju ku nju ng'alondoleza public simanyi development model parish bw'aba atuyamba atuyitireko ne malwaliro ga gavumenti agalondoleko bw'atyo ayiteko ku emergency Mulago nga teyalaganyiza alabe nga tebasimbye bitooke afune yawo n'ekisaatu yeebuzeebuze njagala President Museveni nga bw'awuba olubu lw'ekigere ku buli yafuna akakadde okuva mu gavumenti bw'aba alondola amasomero ga gavumenti ge bateekamu essente empitirivu akakasa abantu aba Headmaster bwe basolooza essente ku bazadde abanaku bwe baguza abaana liimu bwe babasasuza ebintu ebitaliiyo n'osanga nga abazadde babakandiridde omusimbi ne balemerwa n'okusomesa abaana masomero aga gavumenti President nga bw'alondoola akakadde nju ku nju nina ne gwe nalaba gwabuuza nti nkuwa eki ssebo mugamba sibawamba nkuwa eki ate asaba enkoko ndowooza era kati sekukulu atunze empitirivu era mugezi oyo omusajja omulaba Japala n'agamba muzeeyi bwe musaba kyatasobola kumpeera wano kuba ne gwe yawe emmotoka tagifuna asobola nkoko muzeeyi okukwasa omuntu wakuwa omutwalo osiima kubanga ekisooka bwakwasa omuntu tuba lugenda kufuuka lutalo n'omuntu oyo gonoonye bakutta lwaki omuntu takuwa kye bamugambye kuwa yabasinga kyagala noonya kwoli eyagamba
gwe baasiima ennyo nti yakwata abaatemula lwomwa aga nti yasaba emmotoka ne muzeeyi gwe yasuubiza takisi omujjukira omusajja oyo muzeeyi yavuga nkuwe bodaboda naga muzeeyi njagala kamunye n'olwaleero namulabyeko akavidiyo gagamba abasajja bandi bubi kati omusajja yasaba muzeeyi enkoko mutuufu ye yafunamu waakiri muzeeyi yamukutuliraawo muzeeyi bwakkuba emabega naga nkukwasiza genocide so suubira kufa waakiri kyakubadde kireke otakireka kitwala bulamu eno Uganda muzeeyi Museveni okusuubiza n'atakuwa otafunira mu nfu era yasaba enkoko ali very peaceful talina na birowoozo byonna muzeeyi yamujja mu day and day ayika we yasaba enkoko muzeeyi namwe ne baga musajja tuyise kulitalamu noonya kwasibaga asibaga omumanyi asibaga yaddawa sewamuwulira naga nti ente bampaza mpumumpu muzeeyi akusuubiza naye yalima ennyanja mu bikebe yamusebeza akatale ebulaaya nalima ennyanja mu bikebe ababbi abali wano ennyanja y'omu kikebe etwalibwa ebweru wano eggwanga ababbi abali wano wali ababbi abasajja ababbi eggwanga lino kuba pulezidenti akuwaatya n'otadidde delivering muzeeyi tebakyamutya muzeeyi tebakyamutya nawulirako ebbaasa zagamba ku mikolo asooka n'aziyitanga 3 n'azikebera oba ddala yabagamba temuddamu zisiba mbw abantu bagamba ebbaasa mwalingamu bbaluwa jasipapulaza kati bwakola waati ebbaasa asooka n'agiringiza mwali mu katabo mbo ebbaasa asooka n'agiringizaako mwali mu katabo ka owa fumiitiriza naye nga my brother Museveni nga bwayise eggaali muba public development model bwe tumusaba ayiteko ne malwaliro president singa amaanyi ago gaateekamu agateekako ne malwaliro ga government gwe singa tomanyi bwe tweyagala twagala maliriza eryanda likyaliko njagala tumalirize nasinava ku Suuna njagala kumuwa advice Suuna engeri gyali yagambye Justin muli bajjonkezi ye muyimbi ayimbye engeri gyali omulangira atandika okuyimba ezaalubaale oba ez'abalongo tewabala bwe bakola n'ekivulu jjajja Jjumba ne babulwa n'abayimbi jjajja Jjumba kati Suuna ayimba ezaalubaale atandika okuyimba ezaalubaale nja kumulagirira amasabo zikola tuteekayo ez'ekibbo weziri ate ez'ekibbo ndowooza kubanga muyimbi w'amaanyi alekere iboyi gye bamuzala wajja eno gye tumulabamu amakulu okategedde sekategedde kyogamba General we yagambye nti yamuwa topic n'atazitegeera ajja ategeeranye eza Buganda engeri gyali mulangira Buganda n'eddagala lyayo n'ennono zaayo anyway njagala tumalirize Alien Skin top 10 okongerako tonooma mwabanupo mbamanyi tonooma top 10 tuleke ku top 10 1 Alien Skin my brother yalaze obusungu mukambwe si musungu talinawo bukambwe ate kikulumisa yalazeemu obuto secondly n'obutalowooza mayi nze bwe mba nkwagala nkugamba amazima olinga abba makasi yo brother my brother so Alien Skin ekyokulumba ekitebe kya Nuuvu kyabadde kikulwa kya busiro mayi nze nkugamba kati oba onyiiga oba owulira otya naye nga nkugambye amazima g'ogenda okumiitinga n'enkya ekisooka Alien Skin njagala mu mutima gw'amanye munda muli nti tasobola kusinga President Museveni ku kyawa Bobi Wine President Museveni awe Makerere Kavule waayita okujoyininga Northern bypass okugenda ew'Entebbe buli lunaku ayitawo ne gwolowooza ye musiru obutakola fujjo ku bantu abo oba talina gaali kankubuuze President Museveni alina emmundu ezikuba ennyonyi atambula ne battalion namba atambula n'abasirikale abakyasinza obukugu mu nsi yonna ne mashini ezisobola okusaanyaawo omuntu mu katikitiki wali omulabyeko ng'akola stop over okuwandiika oba wadde okukwatawo omuntu oba kale okwadressingirawo okulaga essajja oba yesi mukambwe kimala uliriza
uliriza President Museveni mu mutwe gwe mulimu akaki era amanyine komo kubanga ekituufu ne bwe tuba tetuweyagala ate kya busiru nnyo kulumbagana suubira ebintu bino my brother awo ku kibiina kya Nuupu waliwo abavubuka nga baasala lwera bo obulamu bwabwe baalubuwaayo ku bintu gavumenti eno byebayisizaamu kozi saagala nnyo oyiweewo nnyo mubiri this government is not even ababi mwebali nsaba okkirize nti eriyo abantu abanoonya justice ku kitebe awo osangawo omwana nga ye waasiisira taata we yawambibwa era nga ye yawaayo okufa n'omuntu gwe ng'ogenda na bimaaka byowandiika ku kisenga kukuba akapeeva ekyokubiri olowooza nnyo ku bazze bakola effujjo ku Kyagulanyi dayirekiti wa gye bakomeekereza muganda waffe si papa ali mu kkomera if this government yali eyiirawo abantu omubiri eyandisoose okuvaayo kuba byonna yabikola okitegedde so ani yamutumanga kozi sagala ate mulowooze nti alien skin eriyo abamukozesa eryo ffujjo lya kivubuka teri amulima beka ani atasobola kwetuukira kubanze kayanja bwonkubira essimu oba bwompa assignment nti lumba ekitebe kya Nuupu ng'oyina emmundu nkugamba gwe lwaki togendayo nizo okuba ndikuuma ggwanga kati abavubuka lwe baba abangi nga temuliimu nnyo balowooza tebasobola kuwabula naye nga ge mazima alien skin muba kuwagira mulimu n'abanuupu ekyokubi toli munnabyabufuzi oli muyimbi oyimbira abantu bonna gwokimanyi nti abaana abasinga okukkiririzaamu banuupu era bakwagala nnyo musaidi ye ya music naye nga ate Bobi Wine bamulabanga pulezidenti waabwe kubanga munnabyabufuzi gwe tolinayo kayimba ka alien skin kakunyumira nakayimba kalike nali njagala ekaluwa oba kapate ndeka nkube pate kanyumiranga ako ate kakunyumira aba kakunyumira kanyumiranga tekacha nyumira bulungi ati wanze njaga kugamba alien skin kati akayimba akanyumira akaita kinnawolovu kati kawambye kati uliriza alien choino okukkiriza era choino okumanya kikino titusobola okukkiriziganya oba obutakwatagana mu ndowooza tusobola we can agree to disagree mu ndowooza okitegedde nti n'ensi zonna ezaakulakula n'opposition ekola ki gyeri naye kati gwe bwe weefuula nte mpalanira kukozi Bobi Wine ono nti olina b'owagira batamukkiririzaamu naye bo lwaki basiteyinga ambo ku properties ze gwe n'oleeta eryanyi njagala naawe okkirize nti si gwe asinga amaanyi mu nsi obaddeko waliwo ogambidde si asoose okulumba Bobi Wine ne si papa yabikola ne Gravity yabikola ne bimukuba ekisiraani maama tamazeeko mwaka ne music babaninga eno okitegedde nti however much nti Gravity asanyusa abantu naye abantu okumusibira ekikookolo ne batajja mu bivulu kimumala okumusuula okitegedde nti bwe tunuulira bisanyusa second osobola okuba nga ohiitinga ng'oli w'amaanyi naye lekayo nnyo follow back position enkya gavumenti bw'eri kunyiiza oliddukirawa oba gavumenti yo tenyiiza si papa ali mu ngalo zaani ali mu ngalo zaani kale bw'eri kwefuulira kuba ate waliwo n'abaava nayo mu nsiko bwe wandirowoozeza nti tebandiginyigidde nga kati era nabo bali mu kkomera okitegedde Besigye waba mu kkomera nga yajjanjabako n'omukulu wali mu nsiko n'amukuba ne ku mpiso toyinza gamba nti nze omanyi abavubuka wange njagala nnyo tuzanye paati yaffe olaba Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera nga ye yali akubyeko ne ku muzeeyi sindaani n'amuwa eddagala okuzzaawo obulamu so tekikumala kutegeera nti ebyobufuzi bino kintu kizibu nnyo kankubuulire tulina we tutakkiriziganya naye entalo zaffe zisigale eno nze nkyawa nnyo omuntu annumba direct nga ndi ku byange oba ndi ne famire yange n'onkuba oluyi lwa butaguwagira gundi era nensanyukira nnyo omuntu ategeera nti luno olutalo lwaffe
lwa ku mikutu migatta bantu osobola okuleeta opinion yo nange nendeeta eyange. Era wano nali njagala nnyo omuntu omu bamuyita Choice, jjajja Lake Choice. Choice yaliwa. Jjajja Lake Choice baamusiba kati naye yali muvumi wa ku migatta bantu. Ne gamba nti kati omwana ono bw'aba avumye nga talumbye akoze ekituufu. Ati uliriza singa takuvumye n'akulumba mu makaago n'akukuba mayinja. Okusinziira ku bivumu bye yali avuma kitegeeza ate walumba. Kati singa akulumba bulumbi akusaanyaawo. Okitegedde? Kati so njagala nnyo tukkirize nti ensi ffenna tugina okugibeeramu. Ekyokubiri Bobi Wine n'ekibiina kye ayawukana nnyo n'endongoyo. Ziri offices ziri recognized by the whole world. Ne government eno yenyini eziteekamu ne ssente. Ne government eno eziteekamu ne ssente. Ekyokubiri eziwa ekitiibwa. Ekyokubiri njagala okkiriza offices za NUP ezo naawe zirina kye zikuyambyeko kubanga ensi yeetaagamu opposition government okutambula. Museveni atayagala NUP awane lead of opposition obuyambi ne budget n'abaserikale n'amuwa era ne Bobi Wine singa yali ayagala bukumi bandikoze eki speed gye bandi bumuweereddeko togimanyi ati tewa bukomi abamuwadde obukesi okitegedde bwengeri gy'osobola okukitwalamu naye singa yali ayagala kati government ye eyagala opposition ebeereyo gwe mpalanirako gwatwalayo omuntu okimanyi poliisi yennyini esobola okwekubira amasasi okola trespass ate buli omu n'aba musanyufu ndi bakumazeemu akajanja okimanyi ekyo nti oyo trespass singa omusirikale akubirayo essasi kubanga olina aba mutuufu. Bobi Wine we yategekanga kuwanula avubi ng'ate awakanya gavumenti ng'ate poliisi yewa security ku kivulu kitegeeza ebintu bino tusobola okufuna layini ey'obutegeevu. Nti poliisi weba esobola okukuuma ekivulu ky'oli oba ekya Bigayi kati ogere Bigayi kwogere Miki Wine poliisi ne DPC yaliwo n'akuuma ekivulu ekya NUP kati gwe omuwagizi obuwagizi palanirako oyo owaye jeno wandabye ne kebali kukupirayo yagambye masolo balo bamuke emisana webanga ekyo batidde webati andi kati omanyeno government tetta muntu ekuwa muguwa n'ogwambala kati aliyeni sikini agwambadde olunaku lw'olirumba ekitebe kya NUP era bw'otayigira mu nsobi eno ojja okutegeera kubanga ekisooka naggambye abantu b'okolera tobeesiga nnyo bo bw'oyagala okusanyusa nabo bennyini basobola okutega wali omuntu nakkubirawo ejjinja n'oba mayiti ani NUP ye yamukubye nti yabadde omusajja yamukubye siwaawano naye nga gwe bakweyambuludde oluusi ne bakutega nga baagala kwasa oli Bobi Wine ali mukomera kumbe ng'ate kati so ebyobufuzi omuntu asobola okuzannyirako omuzannyo si mwangu tosobola kukwata kaliya yo kugivugira ku politics. Oli muyimbi mulungi tukube music aba NUP n'NRM ffenna tukuwagira aba DP bonna bakuwagira music wo kati ennyimba z'onyimba oza addressingawa asitegedde abantu bakwagala ate era abantu bate bakwagala lwakulumba Kyagulanyi watuyita mu nnaku ezi ne tujjuza Freedom City ng'ate wali wayimba David to staying a call gwe bebe kulo musingo okuwala na Bobi Wine ne batabani bayabwe tebasiiba babiri tasiba otebasi olitagende magero notajje kiwatu gamba bo balwanidde emyaka 2 mu buli omu amanyi munne gyasula ne wabeera tolabanga koti Firebase yavuze negenda ekiwatule nekuba bebekulu gagamero yavuze negenda magere naye nga buli omu amanyi munne wali n'ebintu bye maibulaza kati gwe kikusitula muzigo toba dying horse ekyokubiri NUP eyawukana nnyo n'ebyendongo NUP eyo ina abantu beewadde essuubi ge mazima oba ogikiririzaamu oba togikiririzaamu eriyo abantu abalamu olwaleero lwa NUP NUP erina lwenyenyaamu gavumenti n'etya n'etukolera nebawa waliwo kati abafuusa ab'amaanyi nga naye tebafuuse lw'amaanyi nti bagezi
bafuuse lw'amaanyi lwa Bobi Wine. What about Bobi Wine? But the opposition in the country. Opposition yalingawo tetandise ku Bobi Wine. Besigye yaliwo waliwo abaali. Bobi Wine waze waliwo abaali. Waliwo n'ebirala. Nti bwe bakangamu nga opposition. Government oluusi eswalamu. Kati nga Besigye yagamba bannayo omusolo gw'okudduka emisinde ogwo. Bakojja baffe baddukanga ngamba kikinja bajja kukwata musolo. Government nekyusaamu kati omusolo bulugula suiti ogusasula mpola mpola. Bobi Wine yavaayo wanaga abasirikale jabba wakakadde. Abasirikale kati. Ojjukira. Kati n'empulira nti baabongeramu omusaala. Baabongeramu nga 5,000. Simanyi naye baabongeza omusaala. Baabongeza kati waliyo omuntu eyo nga ye professional musirikale. Oba tukkirize nti obusirikale mulimu nga olaba omusomesa nga olaba omubazi ng'oli yakuguka mu busirikale nga yetafaayo ku bya politics yakola mulimu gwe kati nga Bobi Wine ogamba ngenda bbawo akakadde adde afunaana ne bamuwa enkaaga agamba waya kasajja kanjogeredde kati oyo tomulaba ekisooka opposition tugyetaaga era mu mawanga gonna opposition gyeri buno si bwakabaka nti tebwogerwako tebukola ki opposition eyina okubeerawo kuba eyina byeyamba balutanaluda oluwabula government kati mu parliament gyebali batuula n'ab'NRM batuula n'abaaki bw'ova eri ku fangoni toyagala bagoba mu Uganda naye omwana oyo oba mu parliament gyebali afuna n'omusaala bw'ate omuwagizi onyigirawo nnyo okuwala wabola nina ddiiro gye ndaba bamalimu ddiiro ze bagaba ndaba ng'eno bamuwadde yakusaanyaawo bulamu okwata akasawo ka seminti n'emmotoka y'omusenyu gw'otwale ku biiki y'omusajja buli beera eddwaliro nga gavumenti yemuwa layisinsi gavumenti esalawo obusaze ga nti eyo tekyali biiki tugigobyewo n'egigobawo kati golooza lwaki gavumenti eri hambo properties z'omusajja ne bizinensi ze bw'ojja eri akababba so bannange tuzanye ebyobufuzi bwe tuba tetubitegeera tubiveeko nake wanjigiriza omuntu wakumanyira n'aleeta seminti n'omusenyu funa yawe embwa efiridde ku kkubo obizikise ali wasirani abadde ayimba obulungi abogole buboggoza atandike kuwemula bantu amalirize nga gyeteze bibulu ategeka tebajja gwe muwe muguwa gwe tofaayo baleete alete nze nawe wange leeta nze nina akasajja kajja okumaliriza mbadde nzija nsanze wali embwa gye batomedde ningamba era bw'oba omanyiye yakolako effujjo aleese akasawo ka semindi mu makaago nti zimbamu eddwaliro gwe genda obizikisa embwa bw'aliddamu okufuna emirembe enva mu Uganda ate ogikwekeeyo entaana wala ine wali ginoonya taligiraba oyo omwana ajja kumaliriza akubya amavi sajja yatugambye tajja kwetonda nze nkubuulira naye ng'ali any skin my brother tetuva kuleeni yaffe sajja bwe tukuba politics tubakuba endongo naye bwe tugenda bare hands ekisooka tosobola kubeera mutuufu ng'olumbye amaka g'omusajja ng'olumbye woofiisi z'abasajja kuba ekisooka olutalo oba oluyina na Bobi Wine naye zo woofiisi si za Bobi Wine yekka mulimu abasajja za kibiina ekibiina ekyo kirimu n'abantu abatamanyi bizibu byo na ntalo zo ntalo oyinza okuba ozirina n'abaganda banno wano abakkiririza mu Bobi Wine naye ekibiina ekyo kyolaba kirimu n'abantu ab'engulu kirimu n'abantu abamuwesiti kiringa obutawagira Museveni n'oggula olutalo ku BNRM tulina abaganda baffe ab'NRM banyaffe mikwano gyaffe so tomulaba nti era ne Bobi Wine omulaba nti olutalo alumanyi bulungi alina ne Museveni wale muliddeko ku BNRM era lyakuganda ekizibu kya Uganda ye Museveni wale muliddeko ku NRM kuba NRM erina secretariat erina bannamyala abakunzi erina bandi basecretary general erina wali omuliddeko ng'abanyega ekitegeezo eno omanyi olutalo lw'olulina naye kati ogenda kutankula entalo mpitirivu batuko kutegeka eggulu ng'abaana baye abakkiriza mu NUP naye ng'ate olutalo olwo luli wano mu Seetu luli wano Kampala luli wano mwagaana okujja okuzimba ennyumba ya maama wa Gudo naye era Gudo yamala n'agenda kitegedde naye nga twabagamba nga mwana mutwale mwana muwe ku ssomero omwana atali wuwo mutte agende gye bakayanira akitegedde so alienskin tuze tumuwabula mu bintu bingi ezimu n'akola ensobi so obubaka bwo tudda wano next year obubaka ki bwo abannayuganda bakulaba
So baganda bange omwaka gwo gugenze era guweddeko. Bwoba tolina kyogukozeemu kasita olina obulamu era okyasobola okundaba kyekikulu. Ekyokubiri ebyo bye mwepika guno ojja kuzimba kalina guno emyaka tegyawukana. Ng'era bwe buzibye era ne bukya era bwe gukola ki? Gubeera. Mufuuke bufuusi ba buvunaanyizibwa mubeere ku peesi yammwe. Mwe mwaka guba guggwako wano ne mufuuka ekirala mwefuula siriyasi nnyo. Obadde olira kisinzo obadde lawuze emyezi 11 kati oyagala kutuga nti oli serious nnyo mwaka guno gumo mwezi guno gusembayo badde nzijja tulina abasobalu betuyiseeka obagyemu amasaati bali ku pitch n'engamba bano banoonya kagamba RIP omwaka bwana abadde ayingidde tulerawo n'engamba kairaba azukuse ku makya n'ateekamu amafuta n'ajjamu n'essaati anoonya kagamba RIP. So bannange omwaka temuguteekako nnyo kifuba musigale nga muli very cool musobole okuwangaala mu nsi. Kale Star Favour Uganda Limited mirimu ki? Emirimu gyegiri abantu baffe abaagala okugenda ebweru contracts twazikutte zonna zitandika mwaka gujja. Omwaka ogujja atalina mulimu Uganda bw'osigala Uganda obaako ekikyamu ku mutwe. Mirimu gyegiri akasente kooteekamu ng'omaze kukwata ku visa. Mu famire yo bantu bonna bw'obalaga nti olina ekikutuka olina emirimu visa ogiyina waliwo ayinza okuyamba. Teri asobola ggaana. Lwaki tojja n'ogezesa omukisa gwo? Ku mirimu gyonna sijja kumenya guno oba guli gwe jangu tukuyiyiza. Kale Almontawa Enterprises ba real estate bakugamba malako omwaka bayingira omwaka ng'ofunye ku ttaka oba poloti nana abo mouthwash bone bakugamba nti basawo bakamwa ddagala ly'amannyo lisenyese ojja kuba bulungi Hajja asinikiza musomi wa ddwa alina ebizibu ebyenjawulo osobola omukoonako abeera nga akusomereddwa. Star Favour Uganda Limited gwayagala ogenda ku kyeyo kuyiiya obulamu buno omwaka oba gufunyemu bulamu nakyo kyebalize Katonda naye oguddako yiiya aba Star Favour basangibwa Kitende Ntebe Road kumwenda enamba z'essimu ezo ziraba ogenda oyiiya obulamu. Final channel tubeebazo tulabe ebbanga lyonna. We out.